Yesu gwali mu America kuno olunna lwa spiritualist luneno encounter agifumba nali kututoka ngendo kwekanga ngoli mu kuvunira abantu oyogera ko eri abantu mu ngeri yensinza y'ekinnansi kakati nze bwe nali sinava wano ensi yali eganye kyakya kujja wano ensi yali eganye covid yatuyisa bubi fenna era abantu bonna bagenda gomanyi baserebwa bagenda mu bisaba bya covid mama omanyi bali mu America Canada bagenda bava wano gwe omanyi nga bayitirivu manyi kwa nabali besimbyewo ne bitabuka n'abalala we bali banza abagenda bali bakole bali radio presenter ba TV presenter ba TV bagenda before after covid kila gwe covid yakujja wano covid yanzijanza mu America naye nagenda yo 2016 2017 wazanti like nga jokes that is wedo nga akati wano jokes zigwawo nagambye rubali wabakubanja ekisirani nga kize banya nalikuze osobola n'okubanga otunda ebintu ebirungi salumu madensa atujje mu rubali uliriza rubali si agana abantu joke kandi uliriza bobera nga rubali akubanja ebintu nga bitabusenga abantu bakuvuddemu n'abantu batandika ebintu byotunda ne bibadde birungi bitya kasita obusungu bwa Katonda bukuba byonna ebadde birungi bifaane bifuuka kasasiro kati ofuna kye kyozo nga kyamanyika no omukazi kiganyi wakimugamba otya muneka kiganyi twali story yali mpanvu kyampaliza nga we na kirepinga na kingulako n'emisango basi bana ko mukomera obadde no byegana twabyogerako ne weegana andi kakati ya siru nali kyali mu action nga nzimaza filime mwa Jono oli mu siru kati omukazi ategwa asa kulopa kyangwa mbomule mu America omuntu asobera muri bafumba nakugula ko musawo go mulepinga cheka ne mu Uganda teka mu ebidi takapate reactive uli kwa yabagaga ngate champanga vagula nga simanyi nga mpuli ya bolo ziba zinuma nga bwe chigamba bolo zinyuma ngamba I know it's a problem let's go ngachibiko kala kata chibiko chigendereje nabira ngempekeza bulu nga zachi zino mboga chingimba mpeinikira kumbe vagula kale nali nchagala era ebyaddala mpuli anchagala ne kata oluvanyuma bana Uganda bajja ku mukolo ne batandika okuteeka wembeera ne batandika okigamba nga wendi omulogo simaya mbundi musezi simaya bichibanga bacho bana Uganda bali bazibu nnyo bana Uganda ate bakulemesa omukazi be bamugambe bigamba bana Uganda lwaki wabayita ate nali mmanyi nange ndi Falansi janzuza maloga nga simaya ndi bali batemu bafuka ba Babylon ba Parasite mbayise mayimu ne tuliyo yatugeza as Ugandans kakati awo nebyo kubiringa kino teka empapula fune wakapamiti ngasabira wakachingamba you don't need to work I will take care for you I'm getting good money ichi ningala bano kino kirabira bana babiri kifune 225 buli wa Friday sene ntono nnyo bana saswane ube yafuna mtwalo omwezi kakati nga busendo babutini eri mu America buba bungi nga buli mu Uganda ne eri babutini sende zeri zibantini wano monsi nga zifulumye ziba nyingi nebwe zibira muri zibantu so kakati niero kulaba tikyagala teka yo mpapula tikyagala kumfunya wakapamiti kyagala nzembera nganga omwana wo ku mugongo kuzunga kera sika kumaji ne bitandika okunyiza feelings ende zifaje kiri wamugamba keje but sikyako feeling feelings gazi teka ninga mugamba bya kinze naberanga onensirika nga sikyayagala kalakata sikyayina namanyi kalakata kyanyiga ande wewe wava empalana bana Uganda batadde wewe bigambo bisibi kya empalana netandikira kwe kwao bamugamba mbo oli mulogo muni mulogo bamuganda nane sirimu netugenda baite mwekebeza twekebeza dda kati Alex Mwajine Comedy Store back to Sakode 10th year anniversary with Diamond Platinums. I'm so happy. Yes, Diamond Platinums from Tanzania will also feature the band from Kigali, Rwanda, Eric Omondi, Kenya, Raymond Namakula, Spice Diana, Cindy Sanyu, Lydia Jasmine, Vic Fameka, Winnie Nwaji, John Black, Anon, Kabako, Laika, Gloria Bugi, Katalayan Kando, Comedians, MC Mario G, Amoti, Salvador, Madrat and Chico, Maulana Drain, Tichampa Mire, Bizonto, Shequina Neva, Raj Kabeja, Sami and Shawa, Myriad, Bobby Brown and Nilo Nilo. The 10th anniversary of Comedy Store on Friday, June 5th at Lugogo Cricket Oval. Gets open at 2 p.m. Buy tickets now at ticketsasa.com. Sponsored by. Okay, ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service doli abasajja elisange bwentinda out Sasford Village Mall katona tuka ku Ndundu Complex oba okuba ku simu yaffe 0705271973 ndine wine balukeza da Jagana da Encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kitegeeza nti emyetololo 5 n'okwambuka waggulu ngatoma ate oyungira muli asajja amba ina challenge bampeza message Shalom mwemba maze sidamu kuyimuka infuna obuzibuzibu mu mazanya nako nuna kubere soko nyonyogere twakola 5 rounds and above ebya bigoba basomere muko byakola prolonged ejaculation ayongeza omalo tambulo sigalo kyatambula
erectile dysfunction. Abasajja balina obuzibuzibu n'okuyimuka okuba saluuti nga mulinamu obuzibu mu nsonga z'amaka. Fibroids and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono, enkwaso zo nga ntono, wazaala kati omwana akyabuze olumu amazzi nga agabusinga bagakola bulungi nnyo. Male fertility. Abasajja mazzi agazaala agakuyambako ne sperm mobility. Fibroids yakola. Restores manhood nerve damage. Nerves obusimo obwo babeera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema mazanga okozesa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okozesa lumu paka alla lwali kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusaayi gutambulira ddala eno omusajja ne guba nga saluuti bw'ogikubadde oba omaze osigala okyalina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705 271973 tusangibwa Kisaasu Kanya Delivery mu nsi yonna. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Flavia agenda kujanga nti mutabuseeko nga kino kiga n'akigira kati gwolishwa tokole gundi YouTube teno kapali oseko no cancellation akataddeko na business nyingi na business nyingi zendi mu kukola nyingi kala abantu balowooza okufuna ebulambo ina malalu wayo nnyo nozo na project yavayo muzungu omubbi nozo na project zange nozo na project akati goyinza okunesimbako uzola project za anti wavayo kapale ng'okibaze kali mwazotereza obulamu nolyoka weekyangira ku mukazi omukadde n'omugamba ekimala anti kakati nze anti kati abantu abalowooza munsi buno okimanyi nti waliwo abantu betulina obeera nabo naye nga mukama akulese akuyisa awantu malemu awukane nga bw'omulemerako ogenda mumufunamu ebizibu ofe n'okufuuba omufunemu ebizibu nga wakaseera alina kuyisa mu mbeera eyo nozona project za Tono mbadde kwatibwe nda ngamba kapala nagula YouTube channel enakwe muyonke butaba bamuloge ba YouTube era banebya pasipo ati nkugabe project zange agitegeera zino ziruweru siri wa bulijjo okufuna sente yatakisa omala mwaka oba myaka 10 omuntu anafuna sente asozifuna myaka 2 na kuyitako notya kyova tosekerera nga muntu ali yala ekyasobero wakabi ona kulukera bukezi zona odinezi kwatayo yes gwe kati abadde olooza mbo wakabi ate nakuyisako eggali n'owulira n'ensonyi okutandika okwogera naye akitegeeza buli muntu muyise nga bw'olina omuyisa enkya lulwo luli oluddako lulwe bw'afeiringa good well and good bw'ayitamu then era oba ojja kubeera naye bw'aba afeirinze still ng'olaba nga akyafeirinze era naye omuntu afeirinze amala kufa nga tugamba kati ekigaanyi yakitadde yafudde kasitofa nova mu bulamu bwensi kiba kifudde n'omukadde asookera mpaka n'akikuba ako omukadde emukyana yafumbirwa nga mukadde waliwo akakadde kaali kalina akabanja kako kati nebwe kati emutinde kasavivinga nekolamu omulongooti neka milioni nga 5 efamily nekagireka yonna neka kalina akatakatini kati nga afu kasaawa ako ekitegeera nega bali bana abalina ebitaka ebinene nga tebalina ne bajja awaako obateka omulongooti milioni ebyo ku myaka nga nkaaga gye kaalina 5 nga kaasiraana n'abaana bako ne badda bonna baali bakalekawo kategeeza obaka musomese mu nsi y'omwoyo kuba ogambye oli musawo Muganda nze siri musawo Muganda am a spiritualist oyo Muganda wange naye spiritualist kati tukwakolagana bali ya mmere baloga basezi babikawuki n'atoogasse nnyo ekyo kyandikoze nnyo senga tobadde mu Uganda ekyokuba spiritualist tobadde South Africa naye bwe lujja obadde mbikola ate South Africa siba spiritualist bafeere bateguzi njawulo kyeri wakati wa spiritualist nga spiritualist yasomesa ebintu by'omwoyo n'akulaga ebiri mu maaso by'otalaba ggwe n'obwongo bwo buli nnomo kapale osobola okulaga mu kiri mu maaso sobola okubulya enkya bw'ogenda okuba mu myaka 2 bw'ogenda osiraana oba bw'ogenda okola ki okubeera obulungi era nkuteerawo options 2 nga bonna asaba amakubo 2 mu masaŋŋanzira naye nga tomanyi gy'olaga naye n'ogamba mu mutima kaŋŋende wano
baika we wagenda gyendaga either nomaliza ngo obuze obanga otuse otebye byolaga oba n'okumayo nyoga ati kanzire mbupya oba nodda ate ne bobanga olemereddwa mu nsi okubanga reverse ekkirizibwa nemmotoka bweseera ba reverse ng'eminuli gyonna ng'addako kemabega osinziire bupya teri muntu atalina bwera bw'ogaana okudda emabega bajja kundaba batya oba owedde mu nsi temuli kuswala tulaba nti abantu baagala ssente abantu Salumu osookera kumanya okukwata ssente bati baagala manya gye wazijja wala baagala ssente kaswa ng'ozirina kyokka kye baagala ekyo oba wabyenzibe oba ki azirunga ziteri akugoba mane weeri mane weeri kanjagala osooka otwa enjawulo eno wakati w'omusawo omuganda ne spiritualist n'omufere omusawo omuganda ye muntu ajjanjaba amanyi ebika by'eddagala naga ndi gatta kino na kino na kino okikuwonya kino ogatta kino na kino okikuwona kino kanawawo nate n'omusabize omusamize muntu aba yasse emize emibi tabba taloga tayenda tabera mu bwenzi tabba talyaza amaanya anti era kati abalokole bakoppa oyo omusamize kitegeeza omuntu ava mize emibi nassa emize n'agissa gyonna sikyayenda sikyafera sikyalimba sibba sirumbya muntu mbugenderevu ne mbutali sikola ddagala bikuloga obusamize bulungi busamize is very good era abalokole bakoppa okwo obusamize bulungi ne kati olwokuba abantu oluzungu lwabatawanya kati ekigambo obusamize olwokuba abantu balina mental slavery buli kimu balowooza kinabeera mu luzungu olutali lwaffe kati ekigambo obusamize bo bakiwulira ng'obulogo nange kyembadde mmanyi nagundi asamira ekigambo okusamira kitegeeza okussa emize emibi wansi n'ositula emirungi era ate omusawo omuganda naye mulala kuba oyinza omugwako nga mufere nga yakutikkula mutikkuzi mwebali bangi ng'akutikkula abatikkula abo naye nga yeeta musawo ayambadde embugo byonna abyambala n'alabika ng'omusawo n'abalokole mwebali ababulira enjiri eyadda n'akuyigiriza okuba okwesabira ggwe kuba Shalom, no one is entitled to pray for you, it's you to pray for yourself kuba Katonda ali mu ggwe tali mu church eyo gy'ozungira tali mu muzikiti tali mu Quran tali mu Bible ali mu ggwe ye gwe Katonda omutini gwe bagamba gwe bagamba la MTN oba company nezo kola branch nene oba nekola head office e Kampala negena ngegulawo okitegya kati Katonda bwe yakola yatugabanyizaako obuyiiza fenna neto tumanyi neto kupate tumanyi bukozesa kati kye kitusumbu okubeera abanaku abaavu batulina emitima emibi twagala okologa buli omu naafuna akantu n'omulaba bubi ekyo kyonna oba weeroze wekka eddagala tebamala kumala kukologa gwe kenyini osobola okweroga nganze omuntu n'ekigambo ekyo kifuuka omuntu kigambo naafuuka omuntu kakati anti bw'ogamba nti jafuna tandika okukola ebireetera omuntu okugaggawala lekerawo okugwa ebitundu by'ekyama okunoona abakazi ebitundu by'ekyama olw'okwata omumwago guno n'okuteeka wansi w'ebitundu by'ekyama ate oledde Katonda ali mu ggwe eno yeekaalu ya Mukama Katonda kati odidde Katonda olulimi lw'okozesa osaba Mukama Katonda ate otadde mu mbugo ewagenda ebibaagundi byonna n'omwana omuwala naawe oli ku peeni onuuna oli ku mulongooti onuuna tebakkiriza mwe mu nsi yammwe ey'omwoyo mu nsi emyo tokkirizibwa kunuuna ewansi Mukama Katonda abitonda byonna nga manye ekigendayo buli lw'onuunayo bw'okoze ekibi ekisembayo bino okwekuba amafumu okumanyi okwefumita gwe kenyini okutwalira amateeka mu ngalo abasajja okwemazisa okutwalira amateeka mu ngalo kyekyo ekyo nakyo kibi nnyo mu nsi y'omwoyo yes n'abakyala ofinayo ziddule tosobola gaggawala ng'okyagwa ebbakuli onuuna peeni otwalira amateeka mu ngalo tosobola negenda onoonye wali omugagga eyo kuba akasabbuuni ati si ogula malaya kuba malaya oba omusasudde era oba omusasudde omwasire n'oziramiriza n'ogamba nkusasudde emizimu n'empewo ezikuliko n'ebisiraani bisigale gy'olinze basasudde temungoberera siriridde bw'ogula malaya okyogera osooka n'omwazi olina osooka n'omwazi ozooguze n'omuwa omutwalo ng'ogwogereddeko ogulamirizzaako siimye webale kuwooma kuba abakazi be bannannyini nsi bw'akubayo ekibatu bw'ati ayinza okusiraanya bebino be bagamba mbu omuntu abasajja beeyambulira ku bakazi kati n'omukazi naye asobola okweyambuliramu oba omusajja kati gwe kyokola oba omaze omwebakako ng'omuguze sente ez'omwezi zisembayo omwenga akasiimo ziraamirize mu kasirise temunondola empewo ebyokola ebimuliko byonna mbasasudde era bw'ozaala mukazi olina okusasula ewaabwe mbwomwoyo spiritual bw'otamusasula ewaabwe mbwomwoyo omwana aba waabwe wa mukazi w'okubukojja ekyo kiri mu Banyarwanda ne mu Buganda wonna mu culture zonna omwana aba waabwe ku bukojja olina okusasulayo abaazaala omukazi oyo okusobola okubeera mu bufumbo obwo nga bunywevu era wano musobola okweyagala nga tonnamuzaala mune mbeera webbanga temulina mwana naye bwe muzaalira bwe muti ng'empewo ze waabwe zimanya bajjajja bamanya yazadde mu mwana waffe tadda tusasula
Kinga wona atula mmotoka awo ng'ogikubiramu awo self n'olinnya ku muliro nanyini yo tayiza cakala nejja kuwulira ng'ogisimbula naye kasita yange evuddewo olaba emisinde gyaleeta kati n'omuwala ono bw'omuzaalamu ng'empewo ze babisandika okulondoola kakati ekijjanga ekibi gye wammwe era omwana alina kuba wa mukazi paka ng'osasuddwa abazadde be bayita mu spiritual parents bano ab'omubiri physical oyinza obasasula tebiggwa waliwo na bali eri ba spiritual bajjajja abazaala bano ab'omubiri abagenda tuba tugenda bajjawa anti ogenda n'obasasula ogula gomesi no nga bw'ogenda okwanjula omukazi ku buko ebintu ebyo by'otwala n'obiwa maama oba waali oba yamusikira abaamukuza oba ku bukojja n'osasula kojja n'osasula ne maama era byonna birwana kati otwalayo ennyama y'embuzi n'ennyama y'endiga n'endiga gy'obawa ate togiryako ggwe n'olamiriza kuba abasinga bafuka balokole bafuka bakiba kikati bw'obalaga nti okireese mu buwangwa ate bayinza okigaana okujja kati ng'okikoze mangu ogenze kwanjula kuko kwennyini ne mukikola abo babitwala naye ng'obitutte nga byejasi abantu basinga n'abawala bayawukana dda ne famire zaabwe famire zayawukana dda tebakyateesa kati ogenda okukola ogwo omukolo guyinza okuzibuwalira kati olina gukola mu ngeri yakubuzaabuza oba ng'agezeewo okuba surprisinga oba tuweze abasajja basinga muzadde mu bakazi ne mwawukana naye omukazi bw'aba akyaliyo nga mukyanyumya gwe muyite omugaye tugende kusasula ewammwe omwana wamwe nabazaalamu omwana nakuzaalamu naye tugende nkusasule omukazi bw'aba ali akwagalira asobola okukwerekera nemugenda mukola omukolo ewaabwe maama waba yafa ne mulaba maama w'omuto obaawe yamusikira oba taata bataliwo nomala taata kojjaawe oba taata wa muganda wa taata w'omuwala ekyo emikolo giri very important kiri buwangwa tekirinawe kikwatira na bulogo nga bwatubuuza mba balogo that is culture bw'otakikola ofumba bugenda kuggwawo n'omukazi apale n'abaana bafuuke single mother atandika okuyomba abasajja mbwa naye nga obuzibu buvudde ku mukazi nawe omukazi ono olumiriza bbaawe agenda asasule mbwomwoyo bw'atasasula obufumbo bugenda kufa kata obulogo buviiriddewo Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. That's where Chigambo it is happening. Ngomanyore ku Shalom 256. Atanga subscribing. I can't do it to get to call that you don't miss out anything. Atagwa subscribing. Notification bell giseko that you get notified every time that we upload. Eya kanda bogu source, eya kafuna data yafana azukira. Nze Shalom Haddad Kawesi. Eranga kusetsi bakonze kamba na nafa aba Semitone Construction Company Limited. Basobuze byaduwe ya ebyamayumba kagenzi byonna basangibwa u Kampala na Bingu Kampala road ya Masaka road na Bingo kwa 0758821603 na 0787943539 byonna babikwanye plan za mayumba onaku lero na legendary eyatandika stand up comedy yongera ko yongera the incredible unstoppable yongera ko ebikanga spiritualist uncopable yongera ko ebikanga abantu amanyi comedy Uganda stand up comedy MC Kapali yamutandika stand up comedy Uganda wa Uganda bamuti bona baluone nga bakola duos era abasinga bona bakola duo paka ne kati nojja weka no kikuba wali mwaka kyogwo 2005 2014 2015 nga 14 yeah 14 na achali mukando lindoli okumanyika okufuka popular wakubirawo nga Bukede TV bagigulirawo nga tuline balwa miti awo tukyatoba awo twafukira okujja nga tukyusa envula ennyonyi yange yasooka naginya 2014 ngenda Dubai ku Valentine King Sir ennyonyi yasooka 2014 bamanya olwo 28 anedda baba siri mukulu nyali tomanyira manyiro nebyo serious kapale mbadde manyi 28 woli 29 nali mu karaoke those days nga nchakola karaoke nga sinafuka kapale nga bampita Ludigido Ludigido na muntu wakubira engakuta MC Ludigido hakuitande Ludigido just Digidabu digis ngoli oli ludda wa bwayise nasana wa bwayise kazoka wala nasana bwebiti luzira kirombe bwentu nga netolero omo tuli mu Kampala tuzunga tunonya way of the connection kalambudu wala kalambudu block buzz buno block buzz karaoke MTN promotion Airtel promotion bwebityo east west south za mu Uganda sira west manyo nendi wano katabe bategera ngo Uganda sina ulimiro simanyinze sina ulimiro sigezaako bagala limi kibe twatanda okula kingo cha jokes mu lucholi olucholi ate lulwanta wanyanga muko nenga yampo mu ebyokuwemula nemba vuluga ebyazi ebyokuwemula ebigamba ndi buli oyigo olulimi lwonna osooka ku bigambo biri obusini ya n'abazungu basobola bayigiriza bya kisiru nga bazzewa ekyo kiri mu kalicha eyo nnono kapale ekyo kikyo si kyange eyo nnono buli muntu yenna agenda oyiga olulimi mu nsi gy'ogenda basobola kuyigiriza bya kisiru ebigambo ebiri obusini genda okola research
Era zo kuwemuza katomanyi. Kiba bagamba abaleta comedy w'okuwemula stand up comedy muwemula nnyo abakireta. Fesi fetu akireta bafala abantu bakasitoma benyini bali bafala. Baka ni ekigambo kyenayogeranga mu Kandolinde okukalakata. Kalakata kati saazo waliwo embutu zikalakata ndikati kalakata ninga bigambo bize na kireta. Bigwa kireta. Kati ngaba wenjoge ekigambo kalakata nga bateka maka nti kwi. Kati nebuuza kati saazo bakikozesa kati kyogamba kyakyukamu. Just be bali bafala abantu. Abantu bazibona fe twatobanyote twafunanya sente mu comedy lwansonga twali tuzimba kintu wato omuntu azimba omumanyi babiranga bya kisiru bakuwagu mu kitundu ne bali okaba kuyanda bayingira bwerere bagagula soda yayingira Kandolindo linga John Sega akuwagu mu kitundu Patrick Mujuka be mu kibi gumu kitundu ngogera Patrick nakuwayo zibamufuyawo abe mu kibi nakuochayo no gatagata rote kama mfuta mukamoro kanodeka ana ku TV twakulabanga andi bobera ku TV kiza funa sente era kadinze omuntu yenna atandika obulamu ufuna obuzibu challenge omuntu akulaba ku TV radio dinakuongeza sente mukulu shalu mukulaye kubukedde bakuchaza mpasede zange nganenga ochadde buchazi tona serezo tozanga mte bakuwadde nga tosoba bagamba tebakwale kala abantu bali people are very primitive in fact Uganda abantu twakavatan kukuvayo abantu bali bafala nyo tubana abazungu batu colonizing nyo batu ne batumenko obwongo katulowoza tulinda Yesu ajja tulinda nabimba madiyajja obwavu bugenda olumaffe ne Yesu ajja ye nga jaludda wajje mwenesi ene tabuse bwe tumulimu nabakubi bobutayimbwa abakubi ba peva Shola mwamukubaluye emigonga tumina na manyi mujali bafala kati se mumina n'obusale mina ne bomu tanka mukwata n'embadiya mugende muyolere wa kapete tuli mu comment tuli kushya ddala tasobola kujja Yesu ekyo kiveeko oba comedy show basi comedy show tagenda kujja tali jera tali baayo beyaje okufiira bali ba Isiraeli kati gosinza katonda wa Isiraeli ba Isiraeli bali mukufanga mbizi ne gosinza mbwa jaya mbegwe mu kigago we kabale kyokka eri tasose bayamba jazalibwa oli yali azze kufiira bali abeeri Abayisirayiri nebika 12 byali azofira Isirayiri era ne bamulyamu olukwe ne bamutana babbi babiri bo benyini bamulyamu olukwe ne bamwegana kati mukumwegana kitegeeza nti bo era kyova ababona abana Abayisirayiri kuba bagana omwana wa Katonda yali azobafira kati fe yali tatukwatako abazungu ne babbayo story ne bagiwandika mu Bible ne bagibba ne bagituguza fa abafirika bagale byobwe ne mu Bible baletamu ebintu bingi ebisiyaga emundu ebisomero by'ekisiro bana babere makeye n'amaremba wanakadire makeye n'avana n'uyo mulimo ne gubula kiva mnafuna visa ragenda abona eri mugeye na za America London kana ninga webuzo badosomera ki olalo kuba bulungi ki education is no longer key to success knowledge is the key to success knowledge amagezi kumanya n'okutegeera the key to success era fe tufukamidde nga fa basamize tugamba nti mukapa Katonda njaba ompo okumanya n'okutegeera obulamu n'obuwangazi okulya n'okunywa n'okusanyuka era tugamba nti ekitiibwa n'ettendo kiddeeri Mukama Katonda kitaffe nga bwe yagereka tugamba nti agulumizibwenga atenderezebwenga aweebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu buwangire bwago oyo Katonda kitaffe amawanga gonna gamukole ki gamusinzenga mu buwangire bwago nga bwe yagatonda so sigwe kuveera mbo yigo olwala bwato sinze Allah lwaki yakutondera mu lulimi olwo n'omusinziza mu lulu lwaki yali musiro ku olwo lukiga lunyankole lusoboyi lukiga lutolo luki mental slavery is very dangerous tewali bwotyo anti mbo tubakyuka ndafuna okumanya n'okutegeera singa saakufuna singa ndafuna kufadda naye olwokuba nawaya akaliga Katonda kajjayo bibi byensi n'enzirizibwa ekisa mu Bible mwekali Abraham yali agenda okutta omwana we bamuwa akaliga nattamu akaliga kitegeeza Katonda w'abazungu baleeta mu Bible mutemu Katonda tasobola kuwaayo gwe osobola okutta Salomo olina abaana bameka babiri osobola okuttako omumbu afiire omulala kati Katonda yandibadde awaayo omwana we atufiiririre lwaki Abraham bamuwandiga jasi wano tetukirizibwa kutta bantu bannaffe okubeera success emba okufuna omukisa okudda eri Mukama olina kusaddaaka embuzi bw'oba osaddaase enkoko ente endiga byonna erigaaliga ebizibu ente eta buli kimu embuzi ebuza buli kimu kyonna ekizibu ebintu ebitambula yemu abateeka obutanga mu nnyumba kakutangire mbufuna akatanga kakutangire anti that is culture ente ekola ki ente eta buli kyekikutte Museveni omanyi ente za saddaaka zokka ebintu ebisesa mbwe ente ati Museveni alina ziri ente ezirina amayembe bwe gati empamba nga emusa omanyi ekiri byonna bibe biri omwo gendo gisongemu olabe ate ndiga ekola kiyo erigaaliga buli kimu kyonna ekigaanye buli ekijanga ekiriga ekigo ate era abasajja wala abagagga balunda ente batekamu endigoloza batekamu zaaki ekyesamu endiga nze ndi mulunzi laddu neebe ate omanya akulya laddu omanyi musambwa kyokulya laddu bamuyita jjajja Kiwanuka oyo atula mu njuba yayokesa omusana era yoyo gwe bawulita Zeus mu luzungu ye Kiwanuka Kiwanuka ye Zeus
eno mu Luganda abazuusi eri bazungu eri mu luzungu bazungu abazuusi wano kiwanuka kwanze ndi mulunzi nga ekifettesa mwendiga mu kulunda laddu tekuba oyo yakulya laddu yayokya yayo mbazungu bonna bolyamba omuliro gwakutegwe yayo buli kimu yananyi masanyalaze ya empuliziganya y'essimu eno era yayasana masimu ani nkugambye emisamba gy'upgradinga naye bw'upgradinga nga abajapani bw'upgradinga masimu n'amamotoka emisamba gy'upgradinga sebo buli generation ejjana gino tambula nayo bwekyoga tewaliwo bakadde wano bazeeka wato bazaalibwa mu yakati bakola kikati anyenya kiwato yandibadde akola kikweja emyaka kubuulirira kusumika bantu yandibadde yakulira kika ky'abantu nga batuuza buli weekend kali kyegamba nti abantu kati yava ku nnono natandika okutambula n'ensi kati n'emisambo ajja okusobola okuba nti gitangira okubafuna mwenna nga we buli ba generation zina upgrading ya tuli 2014 okubya ogaye black ya 2014 oli nyenyonyi esooke Dubai naye ate namala genda mu nsozi eyo bukase nga Bobi Wine era nagenda ninabira mu nnyanja nemala nende engozi naye nzeeka mu nnyanja eyo anti jjajjaffe Mukasa ye Mukasa yena nyini nsi ye Katonda Mukasa yakuwa Mukagossa leero luno ye Mukasa bafunye musamize ku show omusamize kitegeeza okusemiza emibi eyasemiza emibi yakubulira ebyaddala teri agenda kubulira byaddala buli omu ayagala kufuula ndiga ye akunyunyunte paka lwolifa kuba tayagala mmanya gwe n'ebizuubi mbu akusabire musumba asabire akonda byekiyenge mbali eyo mu America baweereza obusente mbaweereza pastor amusabire gwe tosobola kufukamira neweesabira Katonda ali muggolede naye olwokuba gwe oli munafu olemeddwa okwezuula oli mu kuwoza mbajja kuzuula era agenda kuzuula mulekangayo kuŋŋaana akuŋŋaana kwalinga kwabika ababiri abasatu we bakuŋŋaana ne beera masaka kuŋŋaanira mu bika era kuva edda nga kyaki teziriwo Katonda talagira nko kuzimba kyaki Yesu Kristo talagira genda ondage mu Bayibuli weyagambira muzimbe yeekaalu yeekaalu olede weeri mwatuula ezo ofiisi z'abantu endagaano enkadde ani yagiwandiika bantu banjawulo abantu ne babalimba mbu batuulwako emyoyo bali abasiyazi Bayibuli gye bagattiramu n'abasiyazi Salumu n'olayira ne gundi chikeni mugenda kufaafagala n'embaga wa munne Pakalast mu kitabo ekitukuvu ate nga Katonda yasaanyewo omulembe gwa Sodoma ne Gomora Bayibuli ogisoma anti gengisoma nali mulokole nembeerako mpaka tuli kimbusiraamu bonna buli kimu ddiini zibaddemu zonna waliko omusiraamu zibapita Bashir mu busiraamu Kurani wagitegeerayo Kurani nayo nagitegeera byonna mental slavery amaddiini we gaali gakajja bawambanga buwambi nga bajja mu famire ne batawo omuntu omulwampaka bwe mutakkiriza kusiramuka era obusiraamu baya akaba malati omulokole mu Seventh Day najja banya omuliki omukatuliki kuba gasooka abiri wano abasiraamu be basooka abakatuliki ne baddako abakristaayo bava mu bakatuliki ekyabawula kubatiza baana omukristaayo ng'agamba tubatize 18 omukatuliki nga nedda tubawambe nga bakyali bato akulenga mukatuliki ne bawukana ne baleeta endagaano empya ekyawula Church of England Roman Catholic Church kabaka lyagala kukola divorce afune omukazi owokubiri ate nga omukatuliki tagattulula anti kakati byebyo ani gufiira ku mwana wani ni gufiira ku mwana wani byagambeko muno byakufiira ku muntu sikufiira ku muntu wakkiriza mu divorce divorce zina okubaawo divorce zibaawo Katonda yaleeta divorce bwe mbanga mulemeremeddwa mu bw'omubiri mu bw'omwoyo temusobola kulemererwa spiritual omuntu osobera n'omuntu kasitamba mukwatagana spiritual mu bw'omwoyo bwe mba temwakwatagana mu bw'omwoyo even mu bw'omubiri temusobola nkitegeera kubanga ebikolebwa ku nsi bye bituvunaanyizibwako mu bw'omwoyo era bye bituvunaanyizibwako mu spiritual world mwe gye muyita eggulu ate nze njemanyi bulala okitegeera so kakati omukazi bwe mba temwakwatagana spiritual ne mu bw'omubiri temulibera mwenna ne mulizaala abaana era kijja omukazi era ajja kgenda n'abaana be boole abasinga omumazzi abali abayomba kubanga temwasobola kuteekawo kugattagana mu bw'omwoyo kyeki kyenagenda nti ondosasula omukazi spiritual nokola giri emikolo nosobola okugattagana nga tobangibwa mu bw'omwoyo awo oba ogenda twala omukazi wo n'abaana bo omukazi ne bwagenda abaana bababo ne kasaaza abaana sibabo oba tewasasula mu bw'omwoyo era bw'olemera ku baana abo mbu Salumu obalemedde ng'omukazi tomusasudde abaana bo bagenda leeta ekibi ekirwadde ewammwe be bajja ne walumbe mu kika ky'ewammwe anti bayita kojja abaana najja kuleera eyajja n'obulo anti walumbe yajjira mu magulu ga mukazi nga yeekwesa omwo biwanvu ebyo kati tosobola bitegeera kati ekibiina kigeze kati gwena kuteeka mu top class nassale kakati tandike upya mu baby class
kanate nkwanvuiza ne kutwala mu bintu byaki bya university level bikambwe ebyo kati byabagezi bamanyi bajjajja jjumba aligawesa be bamanyi ebyo bigambo abagezigezi naawe nenda bagezigezi ne bamanyi omugezigezi omuntu yena wano mu Africa obwera omugezigezi noyita kubalala batandika kuyita mu bimu fere ekibasoko kola kyovala batetukulakulana omuntu yatuyambye okumanya ate tumuyita mu fere kati saa zino buyembulira abantu bagamba yo kapere mu fere yazemu abiri kakati yakomye okubba abantu eyandiyambidde otandika kuzala wa yampakiraba nkuwa kafayinga kapale nganzize uwo ombulire kubigenda ku bulamu bwange era olina okusasula kubanga mu site eri kyabwerere ne bwe mitwalo ebiri oba 200 oba osasudde ne bw'oba ogenze kunogatteka n'okuttalo olina otteekayo ekikubansi kukibayita ekinusu oba agenda okulaba nga komedi aganye ebweru waganye kati kanfune we neekwata wano mbayize wano teri kintu kitagaana naye bw'oba wana amagezi kimala ne kiddawo bagagga bangi abagudde ne tubalaba ate ne badda okugwa kikkirizibwa okugwa ensobi zaffe zitukola ate teri muntu atabulanga konawo onaatera obula suuni myaka nga 5 ojja kubeera nga YouTube yo tokyagiraba bw'otaaterezebwa omwoyo bwo nga YouTube tekyakola omukazi yagenda akulekedde abaana ofuuse single father byebigenda okubeera nkubuli ebigenda obeera mu myaka 5 togenda kisaza mu linnya lya Yesu kuba mu bwomu spiritual Yesu tanda wagattira ku bino ebyamu mu linnya lya Yesu kugambye ne bwopame engatta eriko golo enkutidde ekyo tukisaza mu linnya lya Yesu kugambye okujjako mu nnyanja y'omuliro kigende mu ddungu kibonebonye kife kati uli ya shalom ekikolimo kye bayita curse generation curse tegwerawo mu Bible tegwerawo mu church eggwawo ng'omaze kusasula ekyo jjajjawo kye yaleka ali azaamaanyiza kye yalya bw'otaatyo kisasudde ne bw'osoma Bible 1000 ne bw'oleeta bapasita bonna bali mu Uganda ne bakuŋŋaana bakusabira nga tayimu ye ey'okugwenga etuuse nakyo vola ffe twenenya we mba nsaba ngamba ayi Katonda nsaba onkutuleko endagaano z'essaamanya ez'abajjajjange ezeebuse nga nyinza obbanze kati nganze nga maama yange eragala mwana mulenzi n'agenda ku musawo n'akola endagaano naga senga ndizaala omwana bajjajja alikola ki alibaweereza laba enkula n'endokoka kati bwe mba nsaba Katonda mugamba nkutula endagaano ez'abajjajja endagaano z'essaamanya ffe tuzikutula eno nga tusaba kati kankubulira ekintu kimu oyogeza buto lwasonga emyaka gyo tegenda tandika kubanjibwa bwe liba bbanja terinakula anti banka bw'ogijjako bw'ogye sente mu banka bakuwa ebbanga ly'onaasasuliramu kati wano bwe bati ebbanga likyali wakati awo obeera tolina buzibu n'ababbanka era twakula na masimu okyali mu period grace period era obeera weeraga olowooza bitambula bwe bitu kakati oyinza n'ofuna sente z'obasasulawo nga bwe mwategala nja basasula kasankyali n'obudde n'ozikozesa ebirala oli mu kwekuba omusaalaba oli kwewanika ku mpingo kati ebbanga litambula tomanyi na bwe ligenze ng'ebbanja likyali ddene bweti tewalisasulako banka ejja gyetwala ebyetwala ino bitwala lazima kakati bino byonna bimuli wano you are just wasting time kuba mukyali bato mu bw'omwoyo ne mu bw'omubiri byemwogera byonna ffenna twabyogera dde byoyogera nabyogerako era nkutunulire nga laba nnono nga ndayira okufiira mu kitooke kya gonja n'obukubanga butonyerera byonna nabyogera okuzikula nyange ne mwebakako naye kati saawa zino nategeera nawe ojja kutegeera okumanya si kwa mpaka n'okutegeera si kwa mpaka kati ebigambo tebabikutula bukutuzina makamwa waliwo ebigenderako consequences ne bw'osiiba n'ensiga kati kankugambe ekintu kimu bw'oba ogenda okulaba President Museveni toyita mu protocol ebaawo kati gwolowooza Katonda ogenda direct gyali tolina gy'onayitira Bible etugamba ebya Kaisayo mu byo Kaisayo n'ebya Katonda mu byo Kaisayo anti wuliriza Kaisayo yaani lindamu katono Bible Kaisali ye Caesar Caesar atakwatagana mu kikakyo kati wuliriza eno waffe mu Buganda mu Bunyolo mu Butoolo Kaisali be bano bamalayika bo bajjajjawo be bakuwa nga bola be China balina Buddha India balina Krishna n'amawanga amalala gonna Katonda ge yajja atonda balina bamalayika abaabwe kati naffe tulina bamalayika abaffe be tulina okuyitiramu okudda eri Mukama Katonda kitaffe ffenna yatonda eggulu n'ensi zonna yoyo kyovuda gamba nti agulumizibwe nga atenderezebwe nga webenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinze mu bwangu bwago weewaawo tugamba nti nekulwa nti tugamba nti wali kulasiti wegambire nti buli mawanga gamusinze nga mu lulimi lwago abanyankole bamusinze nga we yabawa abatoolo baki naye nga ffenna tusinza Katonda omu wabula bamalayika bano betulina bo be bamu okubasaba betulina okuyitiramu okudda gyali mu nnimi ez'enjawulo era enkola y'obucwezi si enkola y'Omuganda y'Omusoga akola bibye mu Gisu mu Nyalwanda mu Nyanku bakola nkola ndala naye nga ffenna tusinza Katonda ki eyatutonda naye tulina kuyita mu bamalayika baffe tetulina kuyitira mu Yesu tulina kuyitira mu Nabbi Muhammad kuba ffe tuli eno bafirika
kati bali abasajja batukolonizinga ne bajja batubbeko buli kitulina ne batwala obwongo ne batwala ko financial gold bichi ne batusiba tuli basibe omanyi bayita prison of mental slavery obwongo babusiba buli buti ate kizibu nnyo kuba nayo bwakula omuntu go batandika okubuulira ebyo bigambo ng'oli mu top class golowooza nso bigamba kati n'obitegera era kiyinza okutwalira obudde kiyinza okutwalira emyaka emirala 10 obusibe tebamalaga buvaamu walaba eruzireyo waliwo kyali abasibe batera okuta nga baludde nnyo mukobera nga talina watandikira talina walagana maliza nga ali omwo mu luzira mwabeera nga asula n'okwo ku ttaka lya prison nga kwasula nga talina gy'alaga mu nsi nga bamusibadde ebbanga ne ligenda talina watandikira ne famire etamanyi eri kati naawe bw'olwa ennyo mu busibe otuuka n'osiraanira mu busibe by'obuwulira ng'afudde tategedde ensi afudde munaku buli wotategeera bwanga bwogenda fuba oli munaku nga buli kyolina kyonna kiwakola kiweddewo gulozaki abantu batuuka ne bagagga ate ne bamaana ebibagwako oluma katonda waawe ate akuwa n'akuggyako yesu n'akuwa ate n'akuggyako ate n'obonaabona ku lasiti gokimanyi nti abantu babonaabona ku myaka 4 omukazi atandikira ku myaka 27 okutandika kasotandika olwota ngodda ku ssomero olwota ogwa mutoyi olwota ente zikutomera olwota embwa zikuluma emisota gikuluma mu birooto olwota odda ku ssomero olwota weegatta kati oyo omanyi dangerous gy'alimu anti ffe tubisazaamu tusaba anti tebabisazaamu bwe batyo kyenkugamba kati bw'oyogera kusazaamu obanga bali abalokola abasirwa bakwata abaana ne babatwala wa pasita mbu abasabire omwana yetaga mulago yetaga oba mu kindansi kukebera kulaba kye kimuluma kubanga omuntu walwa tusoko mukebera bwe kiba nti bya kizungu ntumutwala mu kizungu bwe kiba nti kya kinansi ntumutwala mu kinansi tumalaga kwata mwana wange yasuza kankana agugumuka mbu omutwale mulago bamukuba empisa agugumuka kye kimuluma kimugugumula mufirwa abantu mutandika okwekwasa katonda mbwageze kati omulaba agugumuka ate omwana omutwale mu ssabo ng'omwana alwaliro anti kyegamba nti omwana bw'aba agugumuka akikoledde ebbanga azuukuka ekiro nesabisuba bikunta bye n'atambula abaana gye bali bawokingisima biki kati abo tolina bwomutwalira mutwale ozungu omwana aliko empewo zeewabwe zimuleega zitandisa omubanja ekyo kiba kyabuwangwa nanono era bw'otandika omutwale wa pasita mbw amusabire afudde ebyo bipasita tebifaayo gwe kasita kikunyunyuta ssente those are parasites kyo tekifaayo oba ofiiriddwa famire yo baba nabo bafudde kyo tekifaayo kasita kijjuza ensawo eyo kyakyo ssente gega gasajja gapasita basheeka gaani parasites sitaani yennyini akulaba ekikuluma akimanyi naye naayagala akubbe ssente kiringa osanga makanika n'atwala emmotoka yo ng'amanyi ekigiruma kati waliwo omukiga lumu yagenda n'agula emmotoka yaye akakigula emmotoka ye empya kati ayita mu bitaka eyo mu bikubo by'ettaka ebitaka bikonda ku mmotoka agenda kukola nsi avuga speed ebitaka bitandika okukuba ku mmotoka yagenda mu galagi yeje emmotoka yange yafa mwana ninkwenda muzaano namugikole muza kugireeta office bayozanjoze ne bagimutwalira n'abasasula emitwalo 3 nga muzeeyi emmotoka yadde ekubagana buli kimu kati obunafu bwaffe obw'obwongo n'obutagala kumanya kyekituleetedde okufiira mu bulumi n'obunaku kunoonyereza kyetagamu just common sense is better than education kyovula abagagga basinga mu Kampala tebasoma P7 drop out bagagga be bakozesa abazidiguli they just had a chance by then no it's not about a chance basajja batereza obuwangwa kati mmwe temubifuddeko mwabisuula kyova mugenda muggwawo bu generation because mwasula obuwangwa kasito osula obuwangwa bo byonna byokoze babina okuggwawo n'abaana bozadde babajja bonaabona kubanga bagenda tutambulira mu layini gwe gyotambuliddemu ate nawe bakulimba n'ennyoko ne bamulimba bwe muti obugenda mwerimba ne muweza ogujegere gw'ebizibu olwota omusota kukuluma ng'odda wali ng'onywa mazzi ng'otandika kusindika binnyo gumanyawo katonda ayogera naffe embirooto n'embibonero ate ng'ayita bamalayika baffe era bw'olota ng'ogenda mu lusozi olaba n'abalokole bagenda mu night prayer wano tuganya mu lusozi olowooza baba bakimayo ki amaanyi gali enayiza ensozi sizaali zirayiriza ffe ensaba yaazo mumutuuka eno mutandikira kusabira yesu tuyambe olusozi lwogenze musi lwa yesu lwakiwanuka bamweyana gundi kabaka bulamu ensozi ziriko obuwangwa bwaffe ensozi ziri mu buwangwa bw'abali ate otuuseero oyitirayo yesu odidde emmotoka ya dizeri ate oyiwamu petulo oli mwamagezi newe banga wagendera ebweru awo watandikira komedi awo lwatyo nakwezuula nali nkyali mukubula era nali mukubona abana senga byali bikola tewandigenze bweru ekyatwala ebweru okimanyi nti waliwo abantu abasindikwa eruzira okusibibwa naye nga bagenda kukola kasera bategeere ensi kubanga abantu yenna buli obeera mu nsi muno nga wabula obeera mu kwegatta kunoona bitundu bya kyama kunywa mwenge oba wabula naye kati bw'ofunamu awantu bitundu ebyo bitu wano wakowa ebyokunywa bw'ofunayo awantu no meditating nga nobeera awantu nga wasirifu
tugeze papa kutaddewo mpaka obanga gwe wetaddewo osobola okufuna okumanya n'okutegeera ne buli kaseera obeera ngobeera mu bbaala kunywa kwegatta kola biki tosobola kumanya bwamwoyo bwe bukola ate buli woza emyaka 4 obwomwoyo bulina okukubanja 4 kyovula abantu abasinga bafiira nnyo ku 40 oba okufiirwa buli kimu ku 40 ne badda ku nsi ne babonaabona ati bakyanadde n'ekikumi famire abalina famire abalekawo omukazi yagenda ali kadaama ali eyo omusajja naye ali munaabonaabona naye nga balina famire ennungi ekiba gwolooza ki lwaki bituukirawo mu myaka 38 ku 4 kubanga ebbanga eryo liba lituuse ery'okusasula ebbanja taata oli yaleka lyatasasula mu bwomwoyo lwaki nze asula ebbanja lya kitange anti nagambye nti kati salumu tugeze bojjayo ennyumba bw'osinga ennyumba yo mu banka n'ofa nga togisasudde ani alina ogisasula famire yange famire yo be bakisibe baana bo kati ero siba kisiba bbanja kati lwaki otandika okuŋŋamba mbu nze ndosasula ebbanja ly'abazadde bo eri ebbanja lyeryo lye twogerako amabanja ge tuli ano mu nsi ge gafuuka amabanja mu bwoyo ne bondyaza amanyi 10 ne nkugamba salumu okanya okunsasula eri ebbanja lisobola okugenda ku mwana wo ne limufuukira ezzike mwabataagala sasula ssente zaffe abo batasasula gwe n'omukolimira mga kale ng'omukolera n'atakusasula ebbanja ligenda ne ku baana be ge bayita amabanja golowooza gavaawo aga amabanja ge twogerako muzadde oyagala n'akolakola ebintu alidde ebintu by'abantu alumizza abantu gonna ago amabanja obusungu obusobu mwagadde basista bammwe mwagadde baganda bammwe mbutamanya abaana b'ennaku zino olukwana omuwala mubuuza limu shashata nga mugenda mu loogi tomanyi akabugo gwe nakabugo ogenda maliriza muli baana aba nga wazaala mu nakabugo abo bonna busungu bugenda mu lubaale bwe butonzi n'ekyanga balaba gino emiti ye butonzi kati katonda omutuufu ate ye atudde mu ffe ffe tulina okusalawo decision ennungi oba embi ebiruntu ebirungi bye mulabanga ebirungi ebijjuddemu ebisitaani osanga oli musiyazi avuga benzi nawe noyagala ogendeyo otandika okunoonya gye yagijja bakusiyagiddeyo otunze omwoyo gwo ku nsi onyumiddwa naye mu bwomwoyo ogenda bonerezebwa kubanga tulinayo obwomwoyo do you believe in life after death? Yes. Tetugenda mu ggulu eri gy'olowooza eyo entaana yo gy'olaba ennyumba ye ey'olubeerera ate yegenda ofuuka ekkomeraalyo oba ennyumba ye ey'olubeerera mu bulungi How? bw'oba olina amabanja g'otaasasula ku nsi nga wakola bubi olumiza abantu n'ofa nga oli mubi entaana yo teggulwa omwoyo gwo n'omubiri gwo bisigalamu nga biggaliremu ng'oli mu kizikiza era nga mulimu n'ebiwuka ebiri omwoyo gwo ng'ensiriŋŋanyi ebintu byonna ebyo bimanyi ebikambwe siga ebyo biba bikulya nga biri omwoyo gwo paka bw'oba wazaalayo omwana w'omu nsi paka lwalikula n'atereeza amabanja gali gwewaleka n'agasasula n'asasula agage n'agago paka eri n'oteebwa mu ntaana yo n'eggulwa awo n'okomawo ku nsi mu kitangaala omwoyo gwo nga guddayo empewo ekunta gy'olaba bantu baffe eyo gye bayita spiritual world gy'olaba mu bbanga gye ndi mu kukwatamu oba tutudde waliwo emyoyo gye tulaba naye tegenda buyinza tukwatako ni gitulaba gituliko wano n'abaali bakwalana bw'afa ng'akwalana era ne mu bw'omwoyo akuwanirayo era omwoyo gudda nga gwagala kucunya naye nga tegwina gutandikira wabula bwe gufunira omukisa okucunya nga aliwo omutayagala okukuloga n'agenda ku ntaana yoyo omuntu ayala akwalana n'ajjayo omuzimu gwe n'agusindikira kyobula baganda bagamba nti akwalana bw'awerekera akubanja bujja bagira ne mu bw'omwoyo omuntu eyali omubi mu bw'omubiri ne mu bw'omwoyo aba mubi yesebo nena abantu benjagala mu kabbuli nga bosi genda basonywa ku nsi ne mu kabbuli era bw'otasonyiwa naawe tolisonyiibwa n'abaana bo tebalisonyiibwa tetukuuma busungu ku mutima affe abasamize onyiiza wano ne nkuleka ekyo kiba kigenda kunsonyiibwako nange bwe ndikola bagamba kubanga ebbanja lyamwiriggwa na mwenge nze bwe banakusonyiwa shalom naawe abaana bange bali basonyiwa nga tosonyiwanga Maria ki ate nze namunyiigira ddi ninako empalana naye abantu be baali babiteekawo omanyi abantu babeerawo bakuleetinga ebintu ogenda okulya Spice Diana nga batandika olutalo ekyo kibeerawo mu nsi abawagizi ba Spice Diana ogenda okabatandika olutalo ne Shiba bantu be balutandika nga Shiba tanakyabimanyiko ne Spice kati bwe kikwatakanyiza olwaludeko nakyenjogera ku oyo fala kati era bwe omuyise fala ate fala kitegeeza ki kitegeeza omuntu muuje omuntu omuje mu bw'omubiri ne mu bw'omwoyo oyinza okubeera ng'oli muuje kati gwe kimanyi nti bw'oba tomanyi bya mwoyo obeera muuje naye ate mu by'omu nsi ng'ate oli kati nze wano mba nkusingako kubanga mba mmanyi eby'omwoyo omwana gwenyu bavanywa gwobeera muuje kapala is a replica of you ebyava mufiira abantu byabiyogera nze Maria is a replica of you andi era bwe kiri kubanga omuntu yenna kati kankugambe waliwo omuyimbi yali akoppa kamiliyoni baali bamuyitangani byaggwa bitya so bwe bityo biba kakati omuntu kakati kankubuulira emmere embi terumya njala
Kyagambye olina obusungu abantu bagala olina obusungu uliriza oba si busungu nze sagala kwogera kwabo bantu era mu interview eno njagala byonna obidilitingemu kubanze sagala kulya n'amanya g'abantu abo nze ndako ebyo byempalana sibirimu I'm a spiritualist even nze sina nampalana gyali mbaddeko namuntu nze okimanyi nti ku nsi sina mabanja wadde teri amanja sina gwe mmanja nze ekyokubiri sina gwe mpalana abampalana bo gye bali kubanga mwe popular ekyo kirina okubaawo olaba awalana gwe bakazaala nyata olonze agendako n'enkola erinnya olina bewanyiiza bino byoyogera bakwalanira ddala kubanga mu nsi tebasobola kwagala bonna gwolooza buli omu akwagala ate si kyabuwaze kakati omuntu obutaagala muntu nze bwonkyawa nga sina kyennakukola ekyo kiba kibi kidda ku famire yo bwekimanyi nti oba weekolimidde okukyawa omuntu nga talina kyeyakkola atalina musango tolina kukyawa muntu talina kyeyakkola okuggyako nga talina kyeyakkola era ne Katonda agoberera ki nze bwe nzija nekolimira saluumu kisobola okukwata nga Katonda emisambo gimala kutuula ne Katonda n'akebera n'alaba ono gwakolimira yamukoze eki okimanyi nti bw'obeera ng'oli muntu mutuukirivu ng'olina obw'omwoyo emyoyo emirungi gikuuma era abantu abakuloga bisobola okugaana okutuukako ne batandika olowooza oli mulogo naye nga lw'okuba Katonda asooka kusala mazima Katonda ali just naye ng'ayita mu bamalayika be era bamalayika be batuuza olukiiko emizimu gyewammwe n'egyoli oli akuwalana yakusindikira eddogo gikuŋŋaana gituusa ono gwologa yakoze eki lwaki omuloga nnyonnyola eddagala nga terinatuuka nti ate tebikwatagana kati bikuddire nno omutima omubi ogwo gwolina bw'otunuulira komedi wa Uganda komedi wa Uganda MC Kapale omulaba ali atya kukoza wamulekera ng'ogenda ebweru komedi nze yennyini nze komedi era ebyange nze entertainment I'm the one who entertaining myself nze era bwe basikoze comedy sinyumirwa kuba nze neesesa tuwali comedian eza kunsesa wano taliiwo kubanga batambulira mu copycats zange bonna abasinga batambulira mu bintu byange lwakuba nti kati generation esinga babadde tebabaddewo tebandabangako abaliwo kati emyaka ne kati ababaddewo abamanyi bakimanyi sewaana kati comedian nakyayinza okunsesa ate nga yandinseseza olwedde otambulira mu byange kati oba ogenda kunsesa otya nga gwe tuzze kufumba nze chef nze nkuyigiriza kati nze sobola owomeromereyo nga tokyusizaamu olina okundagako nga yanjawulo naye nga ekyanano kindeetedde kifumbye naye kati bwobanga byofumba bye bimu tanga komedi akuze kati basobola noteeka nti comedy style neweza emyaka 10 abantu bakomedian beeyongedde abaana abato anti naye bakomedian abakola stand up tebaliwo bakomedian abaliwo ba tiktokers manya babayita ba tiktokers bibaliwo bakola budioduo there is a difference between stand up comedy duo comedy alimu ebika bingi yalimu categories kati which kind of comedy are you talking about stand up comedy tewali bonna bafu yali Salvador iwoluzungu naye kati nesikyamuwulira naye Lubaala amubanja Lubaala amuluma suni Lubaala akulumira kasito yingira ndamweta Lubaala alina okukubanja era oba tobiterezeza ozikira mpola kyokka omuntu agenda ozikira nga Lubaala akuluma gwe tomanya nti ogenda siraana abali eri ebbali bakulaba ne gwe tosobola kwemanya kiringa omuntu ng'oli mulalu tebasobola tosama nti oli mulalu mpaka abantu nga bakugaya naye oli mulalu n'otandika okukayana niyo ng'oyita omulalu ng'oli mulalu ninga bantu bo bakiraba nti oli mulalu kati omuntu awunya akama tosobola kumanya nti gw'owunya akama okujja nga bakugambye wetegeera nkugambye era mpozi kaba kaduze nnyo ng'ogerako naye leero kisusemba naye naye kenyini otyamu naye nga kizibu nnyo omuntu awunya akama okwemanya olaba oli awunya bunya nkwawa n'atazeewulira batono nnyo abasobola okukimanya okujja nga yeemanyiza obuyonjo naga leero nduddewo okunaaba naye omuntu ayamanyira obutanaaba ne bwawunya tamanya so kati abantu bakomediani bonna bali stand up bonna tewakyaliwo aliwo mbwendagaayo aliwo kale abapya baliwo baliwo ne bana bakola budioduo nabeera tebalina lugendo kubanga tebayiiya baavu kyekisooka omuntu amwavu tayiiya taba na choice ekisookera ddala baalemu okutegeera nti bamaanyi baalemu okwezuula omuntu bw'oteezuula kumanya maanyi go obeera okozesebwa bukozesebwa obeera nga bakuyuzinga buyuzinzi era idea gye nalimbawo eyanviirako n'okunkyawa ne mbagamba nava mu America ne mbagamba bano bapromota bateeka comedy be balina otweguya sife tulina okukola ki ne gwe nolanga n'okubira promota wayinga oludde okuntega muzeeyi can you imagine nga nja kujja mpitawo konkolere bwerere ovudde twagala kuva mu maaso g'abantu ekyo tekikola makulu ubeerako n'omulimu omulala gw'ojjamu akasente ekyokuva mu maaso g'abantu ubeerako kati kankubuuza Afirika band embidde ebbanga ki abantu bakyajagala because of respect n'engeri gye bateekamu ekintu kyabwe kyakabi okumanya kye bali
bwe nabagamba ba comedian ekyo bagenda bagamba oli chali waba abategeka abantu ekapali yatugambibwa ne bwati nenga agine emisunguluka gigodde bwegiti nigindetera abantu bono okuncha abategeka bivulu moze n'olugezigezi okyasobola okudda mu comedy kapale era mwendi nina show yiganga this time leero mwenda yiganga nayo show nina endala wali ekitende ku Friday ku Sunday nina embalala show eziri oyimaka mika jokes zakyuka era gobadde mu America ebisinga tobijuwa tebalina joko wano ze balinawo kujjako kuwemula ate ze sikyatambulira mu bya kuwemula tokyayemula emusa ntambulira mu spiritual world kati okulanga jokes mu spiritual world nzijeri mbomo nenzireta nga ziri clean ngeriwa tonafuna chance kujja jajja tanalinya ojjajja bomwe yana yaleta yantwala ku stage tanalinya hata wakana ebanza mu bulamu ebintu byensinga mu bulamu akasera kensingo sanga nga ndi ku set okyaza omuntu akkiriza mu byobuwangwa okigwako bannange olina okulwana okulanga mwenkanya amagezi okigwako bw'oba tosobodde kumugomerera ate olina okuba nga nawe okkiririzako mu bwobuwangwa osobola okutegeera mutambulire ku peesi yemu omuntu abeera mu America when was your encounter? What do you mean? Boba kati nga ffe abalokole banga mukama kukyalidde nzo gamba ndi waneeno nabonekeddwa nenfuna encounter yange ne Yesu gwe ali mu America kuno olunna olwa spiritualist luneeno encounter agifumba nali kututoka ngenda okwekanga ng'oli mu kuvunira abantu oyogerako eri abantu mu ngeri y'ensinza y'ekinnansi kakati nze bwe nali sinava wano ensi yali egaanye kyekyakujja wano ensi yali egaanye covid yatuyisa bubi ffenna era abantu bonna bagenda gomanyi baserebwa bagenda mu biseera bya covid mama omanyi abali mu America Canada bagenda bava wano gwe wamanyi nga bayitirivu manyi kwa nabali besimbyewo ne bitabuka n'abalala we bali banzi abagenda bali bakole bali radio presenter ba TV presenter ba TV bagenda before after covid tira gwe covid yakujja wano covid yanzijanze mu America naye nagenda yo 2016 2017 wazanti like nga jokes that is wedeno nga kati wano jokes zigwawo nagambye rubali wabakubanja ekisirani nga kizze banya nalikuze osobola n'okubanga otunda ebintu ebirungi salumu madensa atujje mu rubali uliriza rubali si agana abantu joke kandi uliriza bobera nga rubali akubanja ebintu nga bitabusenga abantu bakuvuddemu n'abantu batandika ebintu byotunda ne biba bibadde birungi bitya kasita obusungu bwa Katonda bukuba byonna ebibadde ebirungi bifa ne bifuuka kasasiro ne bwo bakatinze okutandika okugamba abantu okumbayiriza mu mpemula kyava ku lubali wangu kutandika kunnuma kubanga wali owemula ekigambo kalakata kyenade gamba kye nali njogera kyokka kyoyogedde ekyo kali mpaye ekya kyenawe pale wali owemula kale mpaye ebigambo bibiri nawe mula nibya yakola ku stage mpaye ebigambo ebyo nze nsinga bana bawemula abaliko obamanya mpemula gye bawemula mutoba manyi genda ku YouTube okebere abwemuli ya direct audience wala banne benyamira kapale ekyakujjako audience oba ekyakusuula kuwemula nakuddamu jokes joko zentinda n'ogikola n'ebukoto n'erigamba eyo joko mbasigizeemu gwe obawezeemu gwe customer lakyongoberera utegede bulungi nkoledde nasa tubadde ffenna ondabye kyekikuleeta ate makindye oli mu ssiru nekale oli asa gye wadde kapale lwakyongoberera otandika okunjogerera mu nzira mu joko oli fani wo tolina kungoberera akunyumiddwe nansana too much of anything is always bad kapale pali asa gye suubira mbulwaki ongoberera ongoberera koki no you're supposed to be creative each and every time you step on the stage nina joko gye nkola nga maye genda kukola wiiki laba nono nga bwe manya nti njikoze entebe ngenda genda ne jinja njitwale gwe kikulinyisa ova entebe paka jinjongoberere kyekyaki oli musero nedda kapale mba osubiramu joke empya buli atongoberera otyo tewankute contract tetwasayinize kusesa oba yagala nkusese nga njiye ebipya ntwale ewuwo mpa omwezi bakomediani bafunye excuse kwa twali tubagamba muddamu joke obaddidde bw'oba oyagala nkola ebipya ntwale ewuwo otandika okwawula nti kati kumanda okola bipya ku lwokubiri ogenda kunsasula nokola okusatu ndeete bipya wale bwe siiya ekyo kiragambo wali nga oziyiza zikuweddeko ate gwe wali muntu wegwanzegenze emisambo gye gyali gimpa joko emisambo giyinza Katonda ayinza okugwebwako joko tali musamba gwagala kuwemula ate kuwemula ki nkubuuza mpayo ebigambo bisatu bye nawemula mwapromotinga stereotypes abaganda bano abatoolo and that is tribalism kapale gwe abitandika gwe yabitandika joko kankubulye even in American comedy they do that omuntu ajja okulaba comedy abalina okubeera nga tatwala bintu personal kubanga zibe ngante abatolo bali siro mbampe mudde nti abasoga balina empuyitu n'obutako bwako mbampe mudde bengante abaganda babibbi banja kula buli kimu okubogerako gyemize gyabo omuganda olekawo essimu neebula ali n'ajeegaana ninga mbadde waaba omuganda akufiira neyigaana nga yagukubye
Nze Kayongo nze fuire wano yenze muli waba yachigayo comedy wamwe mwambula mwachinga stereotypes nedda era ne mu America bwe kiri buli comedian yenna batambulira bwe batyawo nembo bali creative bayiya tebadda mu jokes nga mu Uganda gwoba goberera gwe kasito goberera comedian buli omujjabo lwalagano live comedy kakati buli wogoberera ennyo kati njagala kugamba ekintu kimugenda ku YouTube akakasa nti sidda mu bintu ebyo genda ku YouTube oje okebere jokes zange zonna clips ze batekangayo ojja kulaba nga jokes zanjawulo zeka ndozo oludde kundaba bwegenda okebere ndoza just oyogera just kulaba nti no tuweza likes ku YouTube yo si likes mazimanze mfolo akali andigendo jeyo okebere olaba mulimu ekigambo kye naddangamu abana abamwe bano bapukamibwa mwe baddamu kubanga bali bakopanze nga balinda nkole era kyo babwe nagenda comedy nafa kuba bali balinda nze nkole baje bakoppe nze buli show za bajjanga ne batuulamu ne babasuwa ba comedian banno olone comedian omu aina YouTube channel abero ko basulako nga boogera ku TikTok oyo yajjanga ne mugondo lindo linangama nga mwana joko zongera zibba zonga mbulira amazimo yo kabata ngambulira nga zongera zibba mwana ngizingara kungagaza wala ku TV dazikola oyo kabata yam feeding ako nnyo kati n'abalala ate yo yajjanga openire nagamba ino joko nditutte ngeno mubuze simuwayiriza n'abalala nze kola basebo nali kitooke mere luzi bantu basenanga kubanga nze sasoba ne mukama yampe yo talent abantu abasinga bosoma obulu ekyokola nebo batosomye obera creative ngenda yitira wawezula mangwe bisewo ncha kati covid yajja Uganda ogamba kati ekalubye covid bwe yajja Uganda ne kaluba musinze nze kabantu yabakalubira bonna government ne tusubiza senate yazituwa aba yazituwa ne bazidya simanyi kati ino okugenda tuyiyemu neze sagenda mu America kola era ekyo nkyogera nagenda kusoma kutegera buwangwa na nono ogenda kola ki kutegera na buwangwa na nono kusoma nganya agende bikusomesa anti bobera abantu wasirifu ojukira America is so bored osobera abantu mali banga tonagolabye wera mu nyumba bogu kati omuntu yala bulu osirikire nnyo ofuna okumanya n'okutegeera ne bulu obera mbantu abangi buli kaseera kulyambizi kwegatta tosobola kufumira kunyawalaji konga bitundu bya chama ati wachimente katonda atwisiza mbiroto nga tuwebase ekironga bucha 12 abantu balotera ne abantu babatamidde nde kamala yake yali seta kamanyi kamutadde mu amagulu kamfulutidde mu ebisirani byonna kakati agenda ebiroto babirota afutuka kudde ndose ekiche kinkanze kadde mu anyawala jinga atamira yebaka katogera koda kati wavani mu America ngonya ogende otukira of course nava wano nze bana yiva nayo kyaye ndiga nenjuwaye kulwa ebibi byange nyange ejo kizizikamu yagala kugusa kintu kyo kiri nedda sadaka zino kutambula era mu abantu abatanda bagagga wale batamanyi kibayita sadaka yaba abagagga bakolera da sadaka abamu batana bana baabwe olina tira abana be mu lubuto naba waayo bafe yagagga wale nga tazaala ninga mugagga banji nyo babikola abalala batta family yabwe obekyana kyana akiwaye ne kiwenge muka nagagga wala abantu batira ddala abantu wa sadaka endiga nze na sadaka endiga kuba yaweebwayo na Abraham gye yaweebwa bwoba osiranye mu nsi muno nga kiganyo na sadaka esembayo najjuwa jjajja kiwanuka ye mweyimiriza omukulu ye mulamuzi omukulu nanyini nyondo segulu ligamba ddoboozi oyo yatambulira mu kala ya red bw'omuwendiga ino ogiteekako obulo bulongoosa omuwemba guwembejja noteekako omuzigo guzigula buli kimu kati n'oyongerako amata ne gatta n'oyo kyendiga eyo ng'ogitaddeko ebintu mu mbisi gw'enjuki n'oddamu n'owomerera eri ensi kati kyogala n'owomerera eri ensi kati gwewoza lwaki ompise singa saakola ekyo wandizemu n'ompita ku YouTube yo wano wandibadde ompita kati owomerera eri ensi kati woza bameka basereba abali botayita nga basi baali bakabi nga tebagala bayita kati musajja wangu Lwedi Banton musasa omuyita tawomeransi anti yagano okukola ekintu ekimuzza engulu olaba ne bamotoka ogivuga negena ogikola service ate ngeyongerako ne mileage ogigula mpya siro mileage negena nga ziri nnya kati ate olugo omuntu olina okweri brandinga mu bwomwoyo ne mu bwomubiri cleaning baita spiritual cleansing kati omwoyo temugufaako mwerabira nnyo mulongosa nnyo omubiri ne munyuma ne mwekuba perfume nenga omwoyo muvundu kyekyeta abantu okudda emabega olwotodde emabega olwotodda ku ssomero ogenda wa pasita asabiraako n'atandika tugoba tukutula enjegere tukutula emizimu gyewammwe yonna n'aweekera amatama kati pasita akoze eki anti be basirwaza abantu bavaako ensi okugula ngende mu America eri quiet eri silent era bwe namala okwokya endiga eyo nenfuna ekirooto nga kindaga nti omukisa gutugutadde ku nnyonyi era omuzungu kwe namusanga paka yali avano Uganda yali ava gundi Saudi Arabia nga tuli kata nga tugenda mwekwanira ku nnyonyi kati bigambo oluzungu aluwezewezeemwawo gye yankwana anti kajuka nze eriko emisambo gimpa oluzungu naye simanyi gye luva towakananze kati omuzungu yakwana
Nenyambadde ekigate ekiri fane wekinga kiringa ebyala by'empologoma. Nacha, I like your shoes. Amazing. I've killed the lion to get this. Oh my God, you killed the lion. Wow, that's cool. Oh my God. Oh, wow, what's your name? You are the lion killer. Kanantwala nange ne ye. Nakutumira lion killer mangu. Lion killer kanantwala we ne nzitende lion ye. Sokoleke. Wavanga katina ngenda tukira mu America. Nalinawo. Nali ngenda kutukira wabi. Kala wofuna omuzungu. Lion killer. Wali jajjange siwe nali no tukira kali mu bwo mubirinze nali ndowooza we wali. Kumbe jajja ategese walala. Ye jajja amanyi we ngendo. Jajja asima omuzungu. Of course yamutegamu nage munsi muno Katonda asooka omuntu yalina okuyisa abantu nenga toyina beera naye. Jone pastor akyogera. Kati oyo Katonda yamunteerawo bajjajja bamuteekawo nga bridge. Neme kubona abana n'abana Uganda bali bajja kunzita. Bakulangire embo osula mu coach. Bali ne bofuwa bakulicordinga ne baposting e Uganda. Oyo omunyampi wako nali mu ntebe zanga anyampi. Bana Uganda bali mu America. Nomala yefuya nga webasi. Nga webasi ofuluuta kulicordinga lo mukwano gwange gwe basuza musajja presenter mulamba o TV presenter yava wano. Yali yesimbye nawo. Basajja mwe bali besimbye obanyi ne tojja mutegeera. Kati oli yamugamba amusuzeeko sebo nampostinga mpunga afuluuta nampost naweereza eno mu group byonna. Kanimba nyine bali bantu babi. Kalate ebizungu kyo kikuchunya kikupakire kyagalo kikala kate buli kaseera kikuchunya psychologically nenga ate buli kibi kikikuwa obeera king in jail. Isima kyayogerako. Instead of okubeera mu Banyayuganda nga bakulangira bakutta bakola biki bali bakuwa n'obuto bazibu nnyo naye ate ono omuzungu. Banyayuganda ba America bazibu. Obadde kisibo bokka London, Canada ate mu America bo bazibu nnyo kuba bakola 48 hours babeera bakambwe nnyo n'obusungu n'obukoowu. Zimbabwe mutuuka eyo mufune ekibagatta all of us tulwana Uganda tukwataganyire wamu twejje mu mbeera enyo tweyagale. Ekigatta Bannayuganda ebulaya kiri kimu kufa. Kubanga ekyo kyo babaawo omulambo guno bateeka mu firiji ne basonda ezikuzza. Kyekyo kyokka naye gwe buli ekyokulya siraana tona woswa teri akusuza. Ebyo tebakuyamba. Era bwe bakuyamba mu ebyo oba tojja beera nayo yakuyambye. Boy! Kaliro. Kati jjajjange era ntegekedde omuzungu oyo nga gye nogenda naye nasooka kutagala nga bwemanyi nti abantu tusooka kubula nga tetumanyi. Nze nabino okubitegeera just nambala nentuuka nensotolinga nenfuna omukazi Omunayuganda kati awo nembeera nga nina obumirembe nentandika okulootanga ebirooto buli lunaku ebyenjawulo nga nabivunula. Wali mu America ate nga onnina mukazi Munayuganda? Nafuna omulala nga nvudde omuzungu. Mukama yandeetera ate omulala wakabi. Kwegamba Mukama Katonda omulaba yantegekera buli kimu era kyovula nze n'okudda nadda mangu. Kabuli kye neetaaga nkifunye. Kubanga nafuna kati abantu babeera emyaka 7 nga ne ssente z'amuntu atazirabako ne green card tagifunye nabeera mu bulamu nga bwakubonaabona nenze Mukama Katonda yannyamba nenfuna buli ekyantwalayo mu budde ate nenkoma mu budde ogambye bw'olwayo ennyo ogwirayo eddalu. Kati omuzungu yali akufuga atyo oyo gwogambye wali uking. Abazungu abeera ayagala kufutumirira nga mwana muto akutumatuma nga mwana muto akumanyiira abamanyi nti oli feeri. Abazungu tebatwagala nko batwala nga bawusi boy bwabwe bawusigalo bwabwe ng'ate bwakubya. Kati kyogamba muno gwe bakana usigale wamwe ewuwo obeera obugera muwasa. Obeera n'omukazi wo mu nnyumba ne oli awo sigalo. Kati eri abazungu bo bayonooneka kabebaka n'embwa mbizi nkoko mbaata buli kimu bebaka nakyo. Kati okutwala ena akufuula bbaawe ng'agenda nakuzaala mu buzaazi mwana ayagala mwana alina kkala 2. Kyekyo kye batwagalako mwana alina Marilyn Sima Marilyn. Kye batwagalako kyokka. Naye tugwe ali mukali nga tasobola kuzaala. Era Mukama yannyamba yaleeta oyo omukadde kuba bali abazungu n'omuzaalamu oba weesibye empingo bw'oti. Tenga abantu bayayanira. Anti mubutamanya. Obutamanya bw'abantu bye bakola nnyo ensobi baba bakyafa nnyo nga bafiira mu butamanya. Omuzungu omuzaalamu oba weetaddeko empingo bw'oti. Agenda kufugira ku kaano otye. Mama! Kati ze muzungu mukadde yabala namanya jjajjange yabala nti tumuwe kino ekize kitakyazaala. Jjajja akuwa jjajja. Tusobola okubeera nga mpisa wenna okuyita wazibu paka lwentuuka ku destination. Kati waka mwafunangamu obutakkanya nga mulina omuzungu. Oluzungu nga tetukwatagana oluzungu sirutegera Olumerika lwanjawulo ku luzungu lwaffe luno olw'Abangereza lwe baatulekera abacolonizers. One of the reasons ezakkalubiza mu bufumbo obwo. Lulimi kati nga tetunyumya emboozi ntono. Olumerika lutini sirutegeera. Olungereza nali ndutegeera olwawano olw'Abangereza abacolonizers. Yeah, Kasiya. Omuzungu talina baana omukadde. Yalina baana 2. Omu 27 omulala 22 nenga nabo banchunya. Ajjukira bwe bamala okubeera n'omukazi. Kati ajjukira mama we yali abalabirira kati ate omukazi n'andaga nnyo laavu kati ng'obusente buwanze kati ne banyiiga. Kati bakyafunamu. Yakuwanga ssente. Kati bali abala ne banyiiga ate kati baali tebamulabirira nga bamunyunyuta bunyunyusi kati afunye omusajja ate ne banyiiga. Kati kwe kubeera nga bankyawa nnyo because balaba keya njiwa maama ate bama awanze keya tulife ga takyabawa budde. Basajja bakulu kiri kyawasa n'owasa naye nga mama yakigulya buli kimu ne kwandawoya.
kuva kwana Yoza mama mu retirement. ya chakola naye nga talina ssente yali akyazinoonya mu retirement ena kuba ya myaka nkaaga naye bw'ogiweza tonna ssente oba ogenda okufiira mu serota Mu serota kubagenda okubeera. Kati olunaku lwalinga lukyewaka lukedde. kijja nkikuzuukusa tugende tukole laundering simanya laundering jengo ye mugundi wali ozizinge simanya mukazi wali akola mu dobbi wali ne machine ewaka okyagala kikolera waka ku laptop kyagala kifumbira wali breakfast kikutuma atuma kyo kirwali ku laptop kikola kikutuma ebyekisiru kayakutanga Simon some eggs Simon Aya ambaye mbulanga agenda funa mukadde muzungu eyo mu America. Nawe genda oboneboneko. Waliwo okubona abana kwa muno. Simon some pizza. Okufuna omuzungu si kizibu. Naye omuzungu olaba abantu bannayuganda bali mu America ekyo ekizungu kye nalina bakyegomba kifuna tebasobola. Ebino okuba mu Katonda omulamu. Abazungu tebeefasa gobanga lyotambulidde oba kunyonyola yo omuzungu akwefasa. Bisosola. Tasobola kwefasa. Kyakyo kyagana nyo kirinani. Era kyamala kunoonyezako nkirabanga mu Uganda ni celebrity bali bampandiseeko Mbusimaya Fededi comedian of Uganda Musikapale after failing his career he went in exile kati bwe kyansomako nkiga kironze kkubo kyali kimanyi kironze failure kumbe ndike emisambo akagamba ako wakasoma abakuwandiikako bole ekigambo Fededi comedian muri owulire otya. I don't care. Simanyi kitegeeza kitegeeza eyaggwako atakyasesa kati oyinza buyiza omuntu aba yafa akwandi just abantu bali mentally disturbed bagamba atanafa teyevumansi kati nze bwe nkyali mulamu n'ompita Fededi gwe oba feeri yakyogedde sikufaako kati saazi nabampitanga Fededi saazi tebamanyi status yange mbuli abagimanyi luli baali bakimanyi nti tuli baavu tetukyakola ne kati saazi tebamanyi oba ninamu obukadde 2 oba ninamu 5 oba nina 10 tebamanyi status kati moruka nvuga milioni 4 ate empya tebamanyi na birala bye nnina oba divorce yesakyolenga badivorcinga omukyalo oyo byonna sijja kutuukayo eyo kati bo babeeraawo si kirungi kweyabya nnyo ate siru bantu bategeere byoli kati wakamu abeeranga babiri gwe n'omuzungu oyo mwekka kimanyi okujja nkitukyalira kiwala kyali kiri Saudi Arabia eje kyali kyabeere kati nga kitamanyi kyekijja ne kakazike kakyo ne tukyalirako once in a while tebalina namboozi abazungu tebalina na family tebalina na kuddawo kunyumya na family kati wana ebajjanga kati yakwanjula atyo oyo muzungu wo mukadde eri batali twali kumbaga eri embaga yali ewedde era bakimanyi nti abaana bakimanyi nti ndi taata waabwe niye yabaga ndi businessman ngenda sawa yonna kuba bakimanyi era kyajja nkimbuza kitabani when are you leaving after wedding oli serious atenga abasiza mamamu atengende I thought you're supposed to stay your yabagamba businessman yagenda kati baba bakimanyi nti ogenda olya ku benefits za mama olye ku retirement ye kati baba balowooza kati kyekiba kiba fiiso bagala ogende kyekyali kibatta kati idea y'embaga omuzungu yagireeta gwe yagireeta ate nga yagana kaaba nti nze nali ngenda kumuddukako nga nzirayo wadonzeeyo gudya nga njala kuddayo in fact gye nali ngende si wadonzeeyo nali nzirayo Chicago gye nalina okutuukira nga nze ndowooza gye nobeera kumbe jajja agamba oli musiru wano nobeera omukadde omuzungu yennyini alako kunega I've got a dream you are my husband oh my god don't go nga kitaaba kati oli bawo yali yafa oba yali kyali kyakadivorce nga basajja babiri abaana babiri buli musajja wanjawulo omukazi gwe bazaala mu 1966 aba muto oli musiru omukazi ali yakuzaala ate kuzaala byo tebiriiko ebyo eri mu America gambye oli anoonya ekikazi ekikadde nga takiraba kimuyambeko kati amaanyi wagajjanga wa kyampanga enjaga nga sindikola siitegeera olina osobola okuteekamu enkambwe jjukira omukadde nayiise mweru okubamu enjaga oba okirabanga kya 18 egenda okuggwako ng'olaba kya 5 kakyakuzinyiranga mukawo mu ddiiro ekyajjanga ne kyeyambaza mu bugoye buli romantic nga mpulira obusungu ankikuba ebinyumbi wegasiya agala saaga munkikuba ebinyumbi iwe akijja so oli awo olina ennaku yo oli board nga kijja kyambadde buno obuntu obuyita buno ismaali njeria obwo bakazi bambala obwo amabere mbu kijja kyenyolanyolanya ebinyo nakigamba sibyagala saagala gasiya saatwale nampulira obusungu ebintu byebyakabono obwa 18 bulina okwambala 2 so kibwetaddemu kisize ku ndagala romantic we akyagala okutonera obulabula buli kaseera owuli obusungu ye naawe ebiraba ate bibika pale kati nze okumpa ebirabo kikutwala abazungu ebirabo bagabo bimanyi okujjako ku nnaku enkulu era kuba bintu bwe bito masowaani kali nga twalewa kati amasonyi gogera gatwala nze gatwalewa genda ajja kukola makamu Amerika kiyinza okukuwaawo ne kikuwa tugeze ekirabo kye kyampako ndoza yali simu
nga nakatuukayo Chakwa iPhone chao yali empya. yali 23 S23 Samsung. Yali ko mwaka jukira gwe nagendera mu gwennyini. Neso nga kimanyira nga bomuyomba nga kimanyi no jijjako. Najitwala network. Line Jukira simu zibera payment plan. Kati agisaso asoji switching off na jijjako network. Tuka cyari cyakola IT nga kikola sima cyari kikola teke. Nga kikola mu company bagiza Walmart nga bateke bazimba app. Bulu yanyiza ngo muzungu. Nga kujja. Nga kwate simu nga ajjako network kani nga tukufuganga mwana muto gomanye embeera eyo nga mpulira obusungu nenga nga Mukama Katonda kyekiddako paka olina kiraba mavivi tegalimba nafukamira nga nkowola emisambo emizimu namba ebine baka yakuwanga ku sente kalawe kizo kuwa $1,000 kati ate kirukujjako mu magezi mugenda out do you have some cash with you nekizitwala mpola paka nkizeddiza nosigala nga onya kudipendinga ku kyo muguddewo joint account nenga tolina na password yayo nenga mujigulawo okufunirako mpapula biki mala nofuna empapula ezo nazimulekereza oyo nafuna mala nalina kufuna za Munauganda nali nazireka nezo Munauganda yazisasudde buli kimu kyonna nga kiwedde process nene nazirekayo ng'ekintu kingambadde wakati olina kubonaabonera wano gwenze nimulangira soba mpitandawula ewaka mwalinawo kuba house helpers abayambako eri mu America tuwaba ba house boys sebo mukola nzeve kyatwa kyandetanga house boy same time husband same time askari byonna kati munobudde bwabanga ku TikTok live tekyamunyizanga yali tabyagala naye kati nze nayi principal dinange nga ndiwa mpaka tomanyiro tonze so ndi mulangira tomalaga nfugirira otombola okubongulira emmere birawo ebinyo n'ebiyiwanze saagala saa abakazi ffe tubaleetera otufugafuga omukazi olina okumulaga nti oli musajja ekimala naye kati abasajja olwokuba lubaala abaluma Katonda yabajjako obuyinza kati bebakola ng'abakazi wasaba beemola ng'abakazi ewaka abakazi bebalina ssente abasajja tebalina nenze ne bwe mba sina ssente nga nategeera Katonda emisambo erimizi n'amayembe omukazi asobola okumpa ekitiibwa olwekyo nga ndaba ng'omusajja ne bwe mba sina ssente oserese ziteeka obusajja abakazi betaka controlling abakazi bagalanya abasajja abasoba controlling era oberanga omukazi yakufuga ewaka abatakulaba nga musajja ali assertive asalawo n'aboggola muko abakazi bakyagala nnyo naddala abakazi abali 32 okudda waggulu they want men who can lead ne buno bu 23 obo bwagala kulya kunywa na kwepiita kati ofuna ekyozoga nga kyamanyika no omukazi kiganyi wakimugamba oti amuneka kiganyi twali story yali mpanvu kyampayiriza nga we na kirepinga na kinguleko n'emisango basi banako mukomera obadde n'obyegana twabyogerako ne weegaana andi kakati ya siru nali nkyali mu action nga nzimaze ya filime yamwala John oli mu siru kati omukazi ategwa wasa akulopa kyangwa mbomulepi eri mu America omuntu asobera muri bafumba nakugulako omusawo gw'omulepinga kyeka ne mu Uganda etteeka mu eriri akapata eri active likolera abagagga wamukwesanga tayagala yali akoye anti yagamba bwe ndi mu kyawa ajja kumpayiriza ekyo era yakituukiriza oba oli awo nga kadenge kati ate nze saagala nko mukwegatta naye nga yaneesibako nga tekyampanga Viagra nga simanyi nga mpulira bolos ziba zinnuma nga bwe nkigamba bolos zinyuma ngamba I know it's a problem let's go nga kibikwa kigenderedde nabiranga empekeza bbulu nga zaaki zino mboga kingimba mpeinikira kumbe Viagra ate nga kizireeta simanyi nakakebe mwezi kizijje nto bansomeko nawadde saasoma ninga nsobola olabako nti kikyakuwa nga mpekeza bbulu take this one for pain nenga buli omala ogitwala ogenda okulengera amaanyi muba mutambula eyo ng'owulya bolo zikuluma nga zikuluma zizimbye ziti kumbe nasono otayekuŋŋaanyiza nga kimanya kyo kati zitandise nga kivuga pudda wako okole osime kadoma bana era obufumbo bwawangalira ku Viagra kwe bwatambuliranga bwe nali nakajja mu kusooka kale nali nkyagala era ebyaddala mpulira nkyagala ne kati oluvannyuma Bannayuganda abajja ku mukolo ne batandika okuteekawo embeera ne batandika okigamba nga wendi omulogo simaya mbundi musezi simaya biki bakyo Bannayuganda bali bazibu nnyo Bannayuganda ate bakulemesa omukazi be bamubagamba ebigambo Bannayuganda lwaki wabayita ate nali mmanyi nange ndi falansi janzuuza amalo gange nga simanyi nti bali batemu bafuuka Babyloni ba parasite mbayise mmanyi mune tuliwo yatugeeza as Ugandans kakati awo nebyokubiri nga kino tekayo empapula afune wakapamiti nga sabeera wakakiŋŋamba you don't need to work I will take care for you I'm getting good money iki ningalaba nno kino kirabira abaana babiri kifuna 2,500 buli lwa Friday sene ntono nnyo onasaswa ne wobeera afuna mutwalo omwezi kakati nga busente babutini eri mu America buba bungi nga buli mu Uganda ne eri babutini sente zeri ziba ntini
wano munsi nga zifulumye ziba nnyingi naye bwe zibeera muli zibantu so kakati niero kulaba tekyagala tekayo mpapula tekyagala kunfunya wakapamiti kyagala nze mbeera nga ng'omwana w'okumugongo kuzunga kerasiika ku magi ebyo ne bitandika okunyiiza feelings zange ne zifa gye kiri wamugamba keje but sikyakufeelinga feelings gazifa ate kati nga mugamba byakinze nabeera ngawo nensirika nga sikyayagala kalakata sikyalina n'amaanyi gakalakata teyanyiiga ate awo wava empalana bannayuganda bataddewo bigambo biki empalana netandikira kwekwawo bamugamba mbu oli mulogo muni mulogo bamugamba nina ne siriimu bwaki temwekebeza twali twekebeza dda kati babimugamba n'aseka ntudde ntwekebeza ko ofuna empapula olina okwekebeza era bwe twateekayo empapula biki ntugenda ku interview twagendako ne ku interview twagenda ku gundi twagenda ku interview twagenda ku medical gundi okitegeera nga ndi mulamu ne twekebeza oba onyasimu tofuna mpapula za America nga lwaki tozifuna bazikuwa naye bakuweerako ne benefits sometimes n'obanga osobola ofuna eddagala bwebitu ninga bazikuwa kyova baagala bamanye mulwadde oba oli mulamu bamanye abalwadde n'abalamu bali bameka abayingidde abalamu n'abayingidde abalwadde naye mu America bayingirayo abantu bafeeriya abasinga bagenda mu America bafeeriya bamala kulemerwa mu nsi zaabwe yonna gye baba bavudde ebigambo byayogera ne batabuka ate batabuka bagenda kundiisa buli ava nagenda mu America abeera feeriya anti oba olemereddwa wano tugeze Shamim nzogera ku maca ka YouTube go ne kafa kakola ne kufa buli kimu ne kyonooneka bufumbo bwabweddewo buli kimu omulimo baggobye kakati ensi nekukalubirira bweti naye ng'olinawo akamotoka kobadde mulamu bulunyino gakano kankatunde ennyumba bangitunde kalwe nawe bakyali bo bakunyumiriza erujja onyumya nabo banako okujubisa olwokuba badde bakufolinga ku YouTube bakwana bagajja tukole eno tugenda kusuza ojatandikira wano wali tujagatta kati nawe ogenda ogana naye bakyali kumbe bakuyita mu trap kusiranya wejjusa otugende wejjusa naye takyasobola kudda obanga omuntu eyafa n'otuukeyo ng'ebintu birala bulijjo bakugamba Yesu yakwaniriza ogenda otuukeyo nga kibooko walina kusamira ng'omuggo gufuuse omuggo buli ataasamira nga kibooko nogaye kale bulijjo mbeera ne kapale ng'abyogera nolanga okwejjusa ate okyasobola kudda kitereeza kati kyova olaba tulina nze mu nsi sinzaala wa ninga Museveni bamugamba akakaana akamyaka 10 kalina bbomu bamala kukakwata tazaala wa kati musisi lwazaala wanga buli kye bagamba kikolenga wayagala obeera perfect mu nsi nange we ŋŋambira wanzi batokkiriza mu Yesu naye gwe lokoka ofe ng'olokose bw'aba taliiyo anti olabayo kiri bwemusango nemebba namusango bw'omanyi lwaki abantu bagula emmoroka 3 waka eno bwefa ng'akwata ndala ekyo bayita plan B beera mu bulokole tereza n'obuwangwa bwo ni case byombi bibeera nabyo kuba obulokole tebabugana twambala bwambala era osobola ogenda omulokole enkyalo obeera omu Seventh Day olina obeera omukatuliki olina obeera omusiraamu kati bo bakatuliki n'abasiraamu olwokuba bakwagala eno obeere munaku ekyo kiyamba ne gavumenti bagigamba teri babagagga tebafugika kati olwobeera mu madiini mwina obeera banaku olowooza ki abantu abaavu bali tambulira ku ssuubi yes n'abali mu busamize bakyali baavu kubanga baba bakajja okutandika baba bakatandika tofunirawo naye bw'ogenda osamira ng'otereza buli step gy'otereza buli kyotereza okutandika okuba obulungi enjawulo eri mu busamize buli kyotereza otandika okulungi kyokka ate buli wosaba bayibuli n'osoma okanya kubeera bubi bulijjo okoma okukula ebintu byeyongera kwonooneka buli abadde n'ensente ziggwawo nogamba ate bayibuli gye nsoma buli kaseera sinagita lwaki buli kimu kifa kumbolo bitandisa abakazi begatta nayo bisala bikugenda kutonaba ku ddagala jukira Katonda atone ensina tonyamu emiti gino tuginaaba naguno muyembe eddagala guno goola gwonya ekifuba kakati n'ebirala bingi byegukola n'omuti gwennyini guno bw'okukwata n'oguteeka ku kyoto n'osaba era nagwo guli gw'eddagala kakati ebyo byonna Katonda yabitonda mu nsi nga bw'olaba nti Japan ekola emmoroka n'eziwereze netwa ne spare Katonda yatutonda ng'akimanyi tulina olwala era n'atweramu n'emiti gye tulina okuggyako eddagala kati omuzungu olwokuba ayagala kuwamba obwongo ng'ayagala kuguza empekeze kyokka nga n'empeke azikola mu ddagala ate lyajja eno nadda ate n'aziguza ebbeeyi kakati ffe twagala nnyo ebintu byotukolerera n'ebyobwerere kyekituleesera obunafu spoon fed so kakati ofedda nze wenakulira nze mama tiyatuzalirako mu ddwaliro ebbanga lyonna nga tuzalira waka ne bamulerwa kulya kana nga kakaba ku makya nga bagenda ne banoga eddagala ekyogero biki ky'omwana n'anyirira ati mumulwala olukusense ne baleeta eddagala mu nnimiro ffe twagendako mu malwaliro malwaliro gazze wano biseera bino abantu babeera bazalira mu malwaliro nosanga placenta agireseeyo placenta omwana we mabega ekisawo olina okuva nayo mu ddwaliro naye eddwaliro ekisuula anti kisuula bakikolamu n'eddagala abazungu babirya n'obbirya kati gw'olina kuvaayo nakyo babirya oyo omwana ye mabega yaleetera ono omwana w'okunsi okubeera obulungi oyo omwana balina omuntu wakitooke kya Nakitembe ne bamufugika baba muwala ne bakola emikolo ensi ereme mulemererwa kubonaabona nakutandika kwebakana badubala na baani amadubala omuntu yakati badubala ensi ebemukubye kakati abantu mu nsi omwana we abatandika okuzunga ne bafeeriya ensi bayamulema oba tewamutegeka ki bayita otegeka omwana mu buwangwa nennono omwana bamutwala ku kitooke kya abaana benzirako okuzaala osaba okya placenta mu ddwaliro kati abazungu kyova baleeta amalwaliro kubanga muzirekeyo bakimanyi kwe kwali amaanyi gammwe
Dali bachimanyi babazungu bali batuzula ddala batumanya amanyi gaffe balina okugatumala batufuge. Obadde ki muganda wange? Abazungu tebatwagalanga ko wadde. Ffe tuli baana ba Katonda abasooka okutondebwa embwa z'abazungu zo jaje. Mujimanyi abazungu batonda mu mbizi. Baba bafaanana embizi n'okuna batebanaaba. Katugenda wakana. Olina busongo ku muzungu. Ate nedda genda okola research. Muzungu yataana. Kati okimanyi nti Katonda buli muntu yatonda alina ettosimu yali yamutonda material mwe yamukola. Nga bolaba nti emmotoka buli mmotoka bagikola material ndala. Eryaffe eri Uganda. Era abanyankole babakola mu lyabwe eri embalala. Abalugala babakola mu lyabwe kyo era eri kaluba bakaluba. So kati omwana omulenzi balina omutwala mu kitoke ky'embidde ne bamufugika. Omwana omulenzi nsine talema mukuba musiba bera makomera kubba kola kikubonaabona. Omwana omulenzi omwana omuzali placenta ono gije mudwalo ne bagiteeka ku kitoke kyagonja ky'embidde. Bagisaba kyakikirizibwa kiri mu tteeka okusaba ebintu byo byonna. Kati okuba omuzungu yakukwata obwongo gw'oyagala omwana omulamu odduke kumbe oli gwoleseyo yalina okutambulira oli ono gw'otute alina tambulira kw'oli eri placenta bw'oba ogisudde mama kingazaala abaana balungu n'otakola mikolo gyabwe bayinza okukubonyaabonya. Tekyamala balonga kyennaku zino. Anti kyekyo kyekige baviirako okubonaabona n'olaba ng'obugagga buweddewo buli kimu kiweddewo balongo bakubanja. Balongo basiba basumulula. Obadde ki? Okati manji kijjayo ku kiri kyeba banyaga kyebagamba mukyalawo mboli mulogo. Ate okubeera obuwangwa. Anti bannayuganda jjukira bali wasooka byegana mu maaso ge. Anti bannayuganda bali primitive. Nze mukazi wene yali akimanyira nakimugamba. Era yambuza nako bolota mu lulimi kini muganda ota mu Luganda. Abazungu basinga obulogo yantwalako ne mu ssabo ye California mbwandoga. Omuzungu yakutwala mu ssabo. Kati we mwatu nga wali yani nganya musabo musabo mu Red Indian. Banya Red Indian. Ngakala kulaga mbere mwenna. Asiruwaze mbere nga zonto. Naye agenda okunkwata mungandiko kiwanuka. Yagaba gwe kyavambuza olota kale banango mugamba mulogo yantirawo nagawo ntajja soboka. Banyi bannayuganda babawambidde abazungu babawambire babawenza biri bifala kigoberera muzungu kitulansawo. Wadda wekidda. Nze yannema okunzontowaza. Kubanga naliko amaanyi. Kati mwajivosinga officially. Mwagenda mu court. Era twalina n'okugabana ebintu. Yalina okumpa emitwalo 3.5 eza dola. Ne saikala gendayo nnyo. Kubanga tulina bye twakola tuli ffenna bwe muwasa mulina okugabana ebintu sakala gendayo eyo. So kati siri wa bulijjo. I'm a spiritualist. Manya I'm a spiritualist ndi wabwanga na nono yasse emize emibi. Byonna biri awo. Bwe bayita omulokole omutuufu. Nfa kubona abalokola abakyaluna n'ebitundu by'ekyama. Mulokole naye aluna n'ebitundu by'ekyama yita mulokole. Ye kuba n'akasabbuuni mu yita mulokole. Aloga n'okuloga alina n'omutima omubi ogutaagaliza yita mulokole. Mbu yita mulokole ng'olina agagatima. Bombo kila Saturday mu kakica. Bannayuganda bwayogera bwakola interview gyakola ne Alan Cruz. Banno banyiga abali ebweru. Banno bannange baawa. Mu nsi muno najja bwogu. Era ngenda vamu bwogu. Abawangalira ebweru banyi. Bawangalirayo nze siwangalirangayo nagendayo bugenzi. Ngabo tunagenda okugamba byakulema bo tebajja. Nkubuuze bwe tugenda mu komerero zanga batusibye ne nkusangayo. Ne tubifuka ab'omukwano. Tulina kuvaayo ffenna lumu. Buli omwana alina keesi ye. So vaayo ku lwe bampadde ne bampa kalibu beiro yange kati. Kakati waliko mu komera gwe. Kati amateeka gekomera nga bwogalaba ge gatambula ne mu nsi ne Ebulaya bwe kiba. Ebulaya tuba tugenzeyo ku busibe. Kunoonyayo buyinza bw'abajjajjaffe tebati tugenzeyo kukola ne bana abasiru batugende balinda green card obusente baweereza Uganda babazimbidde obusente babufuna no myaka 5-6 nga yakagenda kandi nabuweereza ne bazimba lokola kikadi bano babuweereza ate bamuloga asirani yeri mbwalinda green card bo babinyumirwa ebintu bya bamuzimbidde goli eyo linda green card bano bali bakaddiya bintu bye wagula nga banyumirwa. Owoze mpipi yange bitambula bane munsabire ko bikyaganya munsabire bakuloga bennyini mbe gwogamba okusabira ate yakuloga obeereyo yanyumirwa ebi kubanja bintu bino byewagula okuba lwava to missingayo kati nyakukuba gwe toddamu kukyogera ekyo kati kankubuzeeyo oyinza ovva eruzirano kati gwe kuva leba kuva mu kkomero missingayo sisobola naawe kati oli musiru kati webadde obuuza kya abantu begomba kugenda mu Amerika kati waliwo yegomba okugenda ate kubanga bw'oba otamanya waliwo naali mu kusamba kyova waliwo n'omuntu ssaawa zino ali mu kukola ebikolobera ali mu kubba naye ng'akimanyi bamukwata bajja mumusiba naye era asigala bba kati n'abaana abagala okugenda e Bulaaya lwakuba tebamanyi okugenda e Bulaaya osobola ovaayo n'akantu kasita otegeera ekyokukola
nti ngenze kukukumba nzibe nkomewo ne bajjajo baso okwerekera genda okukumba bodde kikkirizibwa ne ruziro so okutwalibwa ngogenze kukola busibe bayita akasera oyige odde kale ate obusibe babubi ne kati nzo obusibe bwange bwe nakola bwa mu America kye kibange kibonerezo cyane kye nakola obutamanya bwange bwe nalimu ne nali king ni jailo ne nkola obusibe bwange ne nkomawo wakolera banga myaka jaji genda were 3 wabala emyezi nge 3 netonyweza bufumbo anti kakati obufumbo tibali bufumbo nagamba nali ngenze mukama Katonda ali toyo mukazi ampise awazibu kubanga eri mu America nali sina wenja bera nabali abali bagala okubera nange bana Uganda bali banganye n'okufuwa ngabaga tokizi bakufuwa no tokiza kwera ku TikTok tokiza okola kinga banzije kedembe lyo buntu mbufuande twagala kamera kumanya omuntu okubanga agenda kusuzana kwa amateeka bwe gato bache kitegeeza ate basula bubi bantu mukaga mukayumba kamunze bisibisobola Uganda bali mu America banye twegomba tula ku TikTok abasula wansi wa madala waliwo kuvuka yakafa bisere yali asula ngakola sene ngasula wansi wa madala empewe muyingira jukire rinsi bwe bateyo kyannyo ebinnyogo gannyo ono mu Uganda uyakela ba ukaweza osano sula one bucha osano ko bakamoroka yo ne bucha ngate tokota ne mu America jisula mu ino kubanga tokota otekeko ita oba SC kubanga wabiro wawo kyannyo banga wanyongo gannyo kakati wano chova Museveni agama even idiot can survive here when you mother Uganda bovano kabaka weddemu era jogenze manya nnyo nti sigenze kubaayo ne abasiru bagenda no nyabutuze mutuzala abana mu America abana byogendo zala bagenda fuka bizondo kunywanja ga bo bazalira yo bo bazalira mu America bakomyo wano bayigo bwango bwabwe bakulire wano bafune empisa bafune kindness eri mu America humanity elite wali humanity ko buntu bayiriza basomese ako buntu era omwana mutabata seka mu America mwana omutaso okubera police nakuwayiriza mwana myaka 3 ne bakusiba gwe muzadde we I hate dad I hate you mu mwana laba mukambwe wano galabizana ku mwana omukuba ku kiboko eri mukube kola be kuba ku mwana eri olabe wadde movement omusonga mu abana bibafuga abazadde abana bibazaluka abazadde eri fetu zaluka omwana azaluka mnaga yonalanga my dad that is bullshit man that is shit country man I cannot go back there unless I just ate mu America sana kudayo kyalayo London ngenda genda kuba na sente zanga I can travel anywhere London tebasa kunyima visa ate in fact London visa yayo njina namu tanda nofuna obutuze ngasifuna bwachi buli woge na noja ekikolimo buli odani green card wano novana eri noja nayo wano obote ese kikolimo anto so akusotolinga wano likasero gamba kangendo bango omukazi ali mbufumbo nenga ino omusajja omulala gubo omonenya kanoba olozaze wabe kumba agenze woli kakati omuntu ojjane green card oloboze na kikolimo bantu bali baferinga bavuga dabitulera ne bigana bakola dabyonda baferinga bali banjale baluma nenga tasa kudano atano watandikira atandikira wanze na makaga naddabuzi makaga amalala ndi mugazi mbagagenda kugwa ebirala bingi byeni mukola don't joke with me man era bali abasaba mbuno waloba comedian abategisi bashya bagamba kapera ajja kugwa mtu mwaka 7 ekyo bogene mukama Katonda ne bajjajjange nenge ekyo kibanga nchali kumisambo ne bizimu namayembe sisobola kudda mu life je nalimu tosobola kudda mu comedy okujonga nsudde obwanga okubeera mu comedy mwendi era nsobola okukola ne comedy ato mulongose musi oli owedda ono mulalamu ali machuwa ekyokubiri sisobola kufailinga mu Uganda kubanga nategeere kube tuufu bwangwa na nono I cannot fail again Nyotambo maybe you had a problem but no bonna bagana mu time yemu they are okay they have settled in who told you that they are okay who told are you there with them we can see wati tegambo omuntu okyala wantu salumu nso okujjewo n'enkyalayo ne bwe basirudde osobola mmanya bikwata gana uwo obo muri baseze bamuli abantu sabimanya nkumi mu ddiiro genda yo koleko ne mu kisenge kale mugenda ke mu America bereyo mwako bonna bakwano boyogera no bagenda kwesamba bonna baliyo ngate yagala kulaba wadde ki terera akwagala wanta kwese akwagala eno ngoli eno Uganda tukwagala nnyo jangu tuyiye tukwagala nnyo tuye tukolabe namanya boyingidde bwa ne ku airport yakulekako munya Uganda nga twena na wotukira twena wolaga nakuleka ku airport ga yaida no kuchima tumaina address wolaga wabadde ki mugana wange biziri nsolo abantu balamuje bali ne bali bannaku buli 10 okumufuna olina okubanga olina Katonda omulamu okufuna omuntu mulamu mu America nga bwe nafuna mukazi wange oli omuddugavu tokwa naina Katonda era yanconnectinga naye bamufuna maze kwa kana nono yatonze okufuna tosinika binyo jajjange yazala kitange gomuntu okulinga empumumpu ya kisubi omukazi
omukazi yali jjajjawo kapale. Ndera siyazala kitaago obukadde yali mukadde nenga siyazala jjajja wange. Katonda omufuna ki omuddugavu? Mukama Katonda yankonectinga naye obwali buyinza bwa Mukama. Misambo emizimu n'amayembe. Wali oli awo ng'otambula. Nali ndyawo connection. Sagala kubyogerako nnyo ebyo. Waliwo bye neerekerayo ng'omuntu. Kati wajja naye wano e Uganda? Already of course alina amaka wano. Alina project wano nyingi. Era kati nze manager w'ezimu nange ne bwenzirukanye ezize bwenzirukanye n'ezange. How should I to work out? Anti because nina emisambo emizimu n'amayembe natuuka nazuula bajjajjange balina okunzira Mukama Katonda abo bo tebakuvaamu emisambo tegiri kuvaamu naye Yesu akuvaamu ku last Nabi Muhammad akuvaamu ku last ozaacha abantu babadde bali bulungi nnyo nga bagagga ne baweddemu kati tebakya badde olwata nenga ate nabbi bakyali naye ne Quran bagiina empyatuku ne buli kimu kyafa ne kiggwawo weebuze lwaki wajja najola gajoga akulambula wajja najolaga okulambula wa kwa nda budde nedda wendi wantu tugenda faafagana tugenda sivaawo wano byo tandise okwogera ebyo Yesu akuvaamu akutuusa bana akusula mu ttooyi walogenzeko n'omuntu nga kulembedde muzibe n'engoloza alaba nimugwa mu ttooyi mwembi nga gwe nawe ozibiriza goma yankulembedde alaba kati Yesu wammwe ne Nabbi Muhammad wammwe kusulirawo mu ttooyi myaka 38 nga tokyalaba gy'ogenda abantu bannyote bakyama abantu bali mu kujja mwenge omuzungu yaleeta n'omwenge wano tunywe tutamire tugwe eddalu yagenda mu Bayibuli omwenge ogwali wano bali guyita mwenge bigere lyali ddagala bayita tonto bajjajja baguyiyana nga ddagala era gwe gwayanjulanga omukazi ne gujjawo enge gwe bayita omwenge gujjawo obusungu kati bali abazungu baddira ne bagamba mbu Jesus stand water into wine nga baagala kutunda mwenge wabwe international bebasinga okukola bebasinga ebibala ebikola omwenge bagutunda international mugula siloko ne mutamira utamira bagamba omwenge mperekezi ya sitani utamira ngotanga nonya kakazi kolyawo bajjaja ffe tonto bamunyanko katono batine bayiwa kutaka ne babira modu ne bafumba akawalajika bakaganda kuva mu tonto nga kabanywa kati niwe kati tibatamira kupaala naye kati bye munywe bye ngo babateka mu birimu n'emizimu okinywera n'amasubo malirizo oli nakulabye ogenda ozunga bukala katoli sirimu bantu bafunye sirimu luvanyuma lw'okutamira mwenge gy'abazungu bana babira mabuli afuna makasende kutamira nga yerabira nti emisambo ebizimu n'amayembe bona basinga basirali basoka kutamira kugula myenge jabbe kuba tunne bavubuka buli afuna sente asoka gena mabala kujoga kasita kikuba sente zibamwadde nga kapita emisambo gimwadde agitegera gende yebaze agamba Yesu akola kino sikirabanga ngadda mu bbaala kunywa wali abakatuli kibaloza mu nembizi kintu kirungi nnyo embizi ne bali okabadde na mugongo ne bali embizi namba buli omu embizi kikolimo fombusamize tetuli ambizi abasamize yesebo temuli ambizi yesebo lwaki embizi erimu ekikolimo Katonda kye yassaamu sibasirambo kandi batalina jjirya ate babasirambo Saudi Arabia bagisaddaka eya bulaka ne bagisaddaka okugaggawala embizi ne kati gwe bagigobako oweno kuba gwe byosinza tubimanyi bo sinza bo ani gwe alaba asaddaka nga asaddaka andi nkugambye byonna mbirina nze tabudde ensi buli kimu kinina wano ate n'okumanya n'okutegera kumpeebwa emisambo emizimu n'amayembe bino sira kye nakubuulidde gwe olinayo obudde obulala essaawa nga 2 nkutuuze kati ojja kumpita olulala ng'olinamu essente nkubuulire tunywe tulye nkunnyonnyola ebintu bino bitegere nkwagala nnyo njagala ogera oweza emyaka egy'okutegeera ng'omanyi sakala otuuke emyaka ate ofuuke Lwasa Lwasa Lubale ya Musumbuwa Lubale ya Mulega yafuna sente bajjajja be baali bakola endagaano n'emisambwa endagaano ya myaka 2 kati yaggwako tebayita akakalu kaggwako kati kubonaabona ye teyabitegeera ye yalabiraawo kyoba abantu abamu bagamba tetulina kusamira si buli omu talina okusamira it's no shortcut olina okusamira kubanga wazaalibwa olina ekibi ekyo ekisikire kakati bw'otasamira bajjajja ne baba basamira ne bakola akakalu n'emisambwa kaggwako ebanga ndagaano nti nkuumire omwana wange ono paka 2-3 bwe kaggwako olina okuddamu okunsasula otansasula sigenda mukuuma kati be balwasa bazadde baabwe bakola ekyo n'abantu abalala bangi nnyo bazadde Lwasa alokose anti agenda zunga bwato paka Magombe ne sukali yawonya agenda zunga bwato paka Magombe tunona olabe nkubuulidde okutya nga agenza natereeza lubaali waabwe natereeza empewo ezo ezaaleka wawaga amabanja agalimu kyekisobola omuyamba kyokka other than that awedde ajafuka ekisekererwa paka Magombe kati ekyo neewala nti Mukama Katonda buli lw'okula Shalom gino emyaka gy'oli muyenda bw'ona ayingiraana Katonda okuba ng'oyogera bigambo bizimba nsi na kuyamba nsi Katonda ajja kukuddiza bantu bategeere ne bw'onaaba ng'okyawulira abantu kunywa mwenge tugende ku pate wano tugende ng'okyalimu ebyo Katonda agenda kukubonereza kikutte wa leero kikutte ebyo ku myaka egyo bikole byonna waliwo buli step gye tubaamu olina kyolina okukola ne kiggwa
Boba wabuka step egenda kubonyabonya mu maaso. Hano mukazi mukulu omusanga yerusiza abazungu bote beerusangako fa baddugavu ne twejjako kala yaffe Katonda gobanga wakanya Katonda mu busamize temweyerusa tetukirizibwa kwerusa wejjako taskini yo mukama Katonda gye yakuwa oba okaana ne Katonda Sheri Matovu omanyi bonna mbamanyi ate era bonna abo sibasamize olowooza okwambala embugo kuba kusamira Sheri Musa akkiriza mu lubale nga anti okukkiriza mu lubale si kusamira kibayita okusemiza okimanyi nakikunyonyodde anti kyegamba nti bakikola mbuta bingi bakola mbutamanya si yekka bwe kasa wejjako sikini oba okayanyiza Katonda obutonde era abazungu bakuleetera okuba nti okulaga nti omuddugavu mubi mbugofuko omuzungu oli mulungi babizanya ne makomedi mbo bakazi omubi omuddugavu mubi nnyo omweru kati ekyo naffe bakitoteka mu bantu badanko okwerusa kibi nnyo abazungu bali balwala skin cancer kati golumiri omujjako keka kuuma yeno protector nga simu yo onagiteekako screen guard kati mukama yakuwa olususu olungi olujjako ate musiru bebi nnyo tuva nsa mukazi yerusa obulamu bwange bwonna birawo ebinnyo kagwe kofuna omweru omukadde anti kati yo kala ye bwati muzungu Katonda bwe yamutonda wala omulabeko omuzungu yeddugaza fa baddugavu Katonda tuwa obuyinza tuzaala bannamagoya tuzaala abazungu wala yeko omuzungu azaala omuddugavu yeffe butonzi yeffe bennyina abaana ba Mukama batuufu muli eri mutagala mutwagala y'akazungu omuzungu akutwala mu buddu bingi jabbi kubuulira nze ngenze sakati gwe towa munnayuganda magezi kuvaana okgenda mu Uganda sina munnayuganda gwe mpa magezi ensi bwe mulema wano wa mulema agenda asamire abere mu ddiini ye niyaddeyo akikole mu nzikiza agenda atereza obuwangwa bwe teetaga kwemulisa agenda noonya abasajja nga Bajjumba aligaweesa noonya abasajja nga gye bali abasajja abamaanyi abanoonye bamuyigirize ayinza otomera ababbi nga bana naye bwafukamira bwasaba ku maviivi kuba Katonda ali muffe gwe fukamira ogambe nti ekitiibwa n'ettendo kidde eri Mukama Katonda kitaffe nga bwe yagereka Mukama Katonda asaba ondage ekkuba ettuufu ensi ennemye ze sikyategeera ndago okumanya n'okutegeera omuntu ayogera bw'atyo Yesu biganye uliriza musiru Yesu Kristo alina wakwatirako si yazaala jjajja wa jjajjaawo Yesu Kristo naye mugenzi yafa osinza otya abafu abatali babo n'abaana abaffe baazuukira era kyova bakuleetera ebirooto ani azuukira jjajja wange gyali era kyova ajja mu birooto n'aŋŋamba mutabani kola kino kola kiri era kyekituyisa omuzimu gwa jjajja ogujje ku mutwe gwogere gukubulye bye gwakola baazuukira gye bali ffe tulina obbayita ntubakoola ne tubaaniriza ne boogera naffe era boogera ku mutwe toja bitegeera bintu biri above ordinary wena okuba nga olina common sense okusobola okutegeera bye nkugamba noba abazungu kati mu abantu abasomako obudde bwe mwayonera mu masomero abazungu ne bakugjamu obwongo bwo ne bakuteekamu obwokwerowolerezanga nze tosobola kwetegeera nga omuzungu akuteekamu ebyo kyova nze saasoma ntegeera okusinga abaasoma ne success zenfunye abasoma tebazirina kyova abasoma ensi bwe balema banyiiga musanga musajja alina diploma nenga ali ate mufoyo genda musaba atereze rubalo agendayo kuloga nze kuloga Eddie kuloga gwe abantu bawulo kuloga there is a difference between witchcraft and culture obuwangwa ne obulogo ne Bible ebyogera ko basosalaza baliwo okuvadda kakati bosala ogwo practice ngogenda n'ekibi bw'okimanyi sitaani ali mu ggwe ne Katonda ali mu ggwe eno side etuddeyo sitaani eno etuddeyo Katonda kati gwe omanyi oba okwata eno oba eno kiri kyoli okukola choice okola choice embi muganda wange bya Katonda byampola naye bya sitaani ofunirawo kyova abaana babasiyaze emabega wano bo baagala kufunirawo okuvuga zibenzi Range Rover naye gomanyi ebyo bigwera bw'otaba luzira osinaana bubi nnyo ate tofa kubanga olina osooka okufuna ekibonerezo ku nsi bantu bakulabeko n'abaana b'abandi be watwala mu bisiyaga bakulabeko ne bazadde babi ng'obonaabona ovunza omudindo Katonda bwe yagamba mu nsi y'omwoyo bwe kiri anti kyekira nti agambe babanja bw'oyonoona abaana bange n'obayigiriza ebisiyaga golooza oba ogenda kusansula bulungi mbu omwoyo ngane Bible egamba yasanyawo mulambo gwa Sodoma ne Gomora Bible gy'osinza sobola gisiza la nsonga mwe bugattira abasiyazi oli n'abikula Bible faaza mulambo eri Bulaaya ne basanga nga bagatta n'alayira Salumu ne Eddie mugenda kufaafagana mwembabega wa munno mu Bible ate mwe mugattira omukazi and nabaze nkubuyitidde in short terms uli n'alayira ku musajja munne mu Bible ekitabo ekitukuvu bwe mbulira olabye omusamizi omusiyazi sitera balaba basamize sibamanyi bapasita bameka boolya basonga mu engalo kapale sibulaba bannange abanjagala mugenda kunjagala abatanjagala Mukama abawe ekisiwummula eky'emirembe yo base ate kuba kufa omuntu wabagenda bawummulemuuko bafuna okulowooza tujja kumyayo kapale bannaye
Ebintu by'obusamize ebyo banna. Ekigambo busamize teweerabiro kibagamba kitegeeza kusamize mibi. Omuntu yasemize emibi, obulimba, obukyali. Kati njagala bategeera akoko kaba kategeere nnyo nti obusamize kategeddere. Nze mmanyi obusamize byakuba ngoma ezo ne mugenda ku mwalo ne muna. Awo gaba mataali kuyimba mu church temuyimba. Temuŋoggana paka ku macha. Katonda ffe tumusinza ogaba kwaniziba mataali nga bwe okuyimbamu nga mwaniriza bajjajja mu emirungi. Evoke the Holy Spirit. Kati naffe oyo gospel waffe okuba engoma kuva dda oyo aba gospel. Era bwe mba ne machachi era ne mu bakatuliki basooka kuyimba ekitambiro temisa ekitandika ekitambiro kiteeza kitambo. Ekitemba abafaaza batandika okusumbuwa ensi. Ekitambiro kitegeeza ki? Ekitambo. Kyekitambiro ky'emmisa kyekitambo kyekitemba bapasita abo era kyova n'eri mu paapa e Roma baba bateekako faaza oba gundi paapa bakola emikolo gy'okulogaloga kola biki kusamira kuba kusamira kwennyini era baddugavu tebabakkirizaayo kati mmwe mwesiba ku bazungu kyokka tebabaagala magezi